kwetaga ku video eno bwoba si kyekyo manya abasajja babasemwa yaba eso fuso kusona kwe bali kuno bali codinga video eno muji recording mujja juweleza mukama wa mutegeeze nti omukulu wakwetaaga njira mutagire mucha nankumbi Natasha ni abere ku video eno abelo kandiho nkwetaaga karugire nkwetaaga nja kwetaaga ko Jimuhwezi Kahanga Muhanga nja kwetaaga ko Eddie Kenzo ba Edrisa Musuza nkwetaaga ne federation yo yonna nkwetaaga ku video eno nja kwetaaga ko Salim Sare akandanaho kisawovuga nja kwetaaga ko Mushara Nabanja nja kwetaaga ko Nalongo Sologate o azale mpogola nkwetaaga kuno njira kwetaaga ko Patience Lwabogo nkwetaaga Patience Museveni njira kwetaaga ko wano Muchara anja kuna tatawo kiri wakiwanuka njira kwetaaga ko Ruth Nakabiri wabwe po ne Karugire bye bantu benetaka ku video ne olwalero ndoza tuyoke tugende maaso mu video ulungi olwalero ndoza tekiba kole bubi singa tuyitambwa kubobodde tujja kuba ne sawa emu n'ekitumba de kikana mu 5 tusimbule tuve ku video eno ekisokera ddala ngenda kusoka basaba nga tunagenda mu kalowoozo ka lero ngenda soka basaba tulina ebizibu bingi nnyo ebitumala njala tusoke tuve mu diversions nkiddamu bw'obanga wasalawo okukozesa platforms za social media either ku Twitter, ku TikTok, ku Facebook, ku Snapchat, Instagram nga gwe wasalawo okukozesa page yo oba account yo oba WhatsApp group yo ng'erimu strictly struggle muve mbibozibozi mbasomesezza ebbanga ddene bategeeza nti Museveni bwepireshe mwitirirako akola ebintu bingi nnyo ne mbasomesa nti bw'olabanga ekintu kyonna kize ku social media nga mainstream media ekiwadde airpull ekiwadde amakulu ba NRM propaganda lisiti bonna beyita blogger ba NRM bakiwadde amakulu bakisindikiza totegana eba diversion and setting abasajja bateeka ssente mu diversion impitirivu okuba nti bajjawo emboozi y'okubanja bannaffe olwalero lwange enkyalwo agundi mu nsi yonna waliwo kye tuyita freedom of speech, freedom of expression buli muntu waddembe okwogera ensonga gy'ayogera ne bw'olaba ng'oyogera ne bakwata bw'olwanira eggwanga lye bakuwa kitegeeza tetulina ddembe kati kyetugezaako okulwanyisa okukyusa obuyinza bwe nga bukola mu mateeka tokwata muntu nga tolina nsonga lwaki omukwata ekiwombe abantu mu Uganda kiyitiridde kati njala bajjukiza bw'osanga ekiboozibozi ku social media kyonna nga kidiverting abantu kimanyi kidiverting abantu kasita kuba mainstream media zeziriwa kubana kimuyinza okukwate mu kitegeera mainstream media ze TV ezimanyikiddwa mu ggwanga amanya mugamanyi mainstream media ze radio ezimanyikiddwa mu ggwanga eziri online ezitali online nezina accounts ku Facebook ku Twitter ku TikTok kasita muzira nga zipromote nga zisindika ekintu ne ba bloggers bamanyi nti si bankyuka kasita mulanga basharinga ekintu ku speed ya waggulu nnyo umanya nti yo diversion togigendamu kuba Museveni ali ku pressure ekyo ndizanji banyonyedde bulungi tuta mainstream media kati go wenkyuka bweta amazina g'enkima kiba kitegeeza naye bakujja ku mulamwa baleme bajja ku mulamwa ekyo nkimaliriza eriyo abantu sekinoomu njagala nsooke mbayigirize kino nga tunagenda kaloozo ka leero tukitegere nti okuva omukulembeze waffe yajja okwesimbawo n'awangula akalulu kano Museveni agezezzaako nnyo oteekako ssente nnyingi nnyo okukuddugaza erinnya lya Kyagulanyi nga bwe yakola erinnya ly'Obote nga bwe yakola erinnya lya Amin tugezezzaako nnyo okuyonja erinnya ly'omukulembeze era tukikoledde ddala Museveni ataddemu ssente nnyingi yogezaako okukola ki okuliddugaza naye njagala nsooke mbaweeyo kodi emu gye mutamanyi kodi eruwa ffenna tutambula tugenda mu ngendo naye tusanga ebizibu bingi si buli kizibu nti ogenda kisolovinga ng'oli mu lugendo olwo oba kyetugamba nti bw'oba otambula embwa ne zikuboggolera ku makya oba olweggulo ng'okomawo tojja kulonda amayinja okube buli mbwa ogikasukira ekijjanu tekijja kusoboka tambula embwa zireke ziboggole kubanga okimanyi nti ezo mbwa bubwa naye embwa zino zirina kodi mbasaba n'obuwombeefu temuddamu kuwa muntu yenna ng'owali omuwodde ku social media nga talina makulu abantu bano balina kodi embuli ayagala bamwogereko oba atambuze ekiboozibozi kyabwe
Bobi Wine bati yamwogera ko Kyagulanyi tamwogerako era avaayo n'ateekera engeri ya Kyagulanyi mu mboozi eyo ng'ayagala mwe mujje mutomere. Kati ngenda bagamba ekigambo kimu eri abantu ng'anoonya mawulire gamwogereko oyo temuwabudde n'abavaayo Kyagulanyi mirundi beka mumuleke kuba tubamanyi wano. Ndabyo kana akasajja kemuntu mukuwobudde kano kabaita simanyi Sheikh Umar Osemeddwa please ngenda basaba oyo talina kyali mu ggwanga temumuwabudde yayagala mawulire gamwogereko yensonga lwaki ne yakozesezza koodi ng'avuma Kyagulanyi. Bayita bakasoke mbone trick endala bano bonna tebalina mboozi mpya gye balina ku Kyagulanyi buli ajjajja n'amboozi nkadde ze baasookawo ne boogera ebigambo ebimu bonna mbeegendeze bonna eyazze ejjo okuvuma Kyagulanyi ebigambo ebikali by'abatuma baasooka boogera anajja n'ebiro bimu bamugenda omugamba kati omusanga abantu ng'oli avuma Kyagulanyi mubuuze ekigambo kimu owaayi oyinayo ku bigambo ebipya by'osobola okuwaayiriza oba okuvuma Kyagulanyi sentamu bw'aba talina kigambo kipya oba mboozi mpya oba blackmail mupya gwayinza kuteeka ku Kyagulanyi oyo tomuwabudde bonna bali ku kigambo kimu bavuma Kyagulanyi ebigambo bamuvuma byonna bifaanagana biri uniform. They use uniform abusive languages and slogans against Robert Kyagulanyi sentamu. They are all uniform kubanga kyabawoko nebale ekipacho na kibagera kwogera kati omuntu nga yogera ekigambo kyekimu kibayogerako emyaka ebiri emabega kibayogerako leero tomuwabudde muveeko kubanga abantu abamu balalu kyembagamba tembawabudde bukitegedde bulungi nnyo kati ono omwami Rode mmanyi record ze ate na kino kankibayigirize towa muntu budde ng'okimanyi nti record ze si nnungi mu public towa muntu budde tomuwabudde oli okimanyi mukwasibwa bakazi talina mulimu yeeyiya bweyiiya tali ku standard ya mukulembeze ate mumwogerako mute ku standard ya mukulembeze nomwe muwabudde temuwabudde tulina ebyokukola bingi nnyo tebakudaivatinga. Eno message neyo njala mugisindike eri omukyalo ono waliwo ekibooziboozi ekitambula wakati wa Munnakatemba n'ono omukyala akola ku TV mwakirabye ngebeevuma please temukiwa makulu temukyongerayo singa kinaasokka wenkirengerera nja kujjabawo information kubanga nnako kulu engeri olutalo gye lwatandise naye mbagamba temukiwa makulu temukyongere kubanga nayo it's part of diversion kubanga yonna olukalala luveeri mu federation kati saagala mutandike kugwa mu ntalo ze mutamanyi era bw'anaakyongera ekisukka ku lunaku lw'enkya oba okweyongerayo ngenda kujjambo ekkulu ku lwokutaano nti temukiwabudde so ne temuwabudde muleke akole bizinesi zaakola ebintu bye temuwabudde ye ne munno oli batandise okwevuma please temugenda yeeyo. Waliwo ono famire y'emirambo ono yeeyita famire y'emirambo please temuwa famire ya mulambo budde nuupu kibiino kiyingira era n'okifuluma teri akkakako kisigalamu oli waddemu kifuluma budde bonna bweyagala. Famire y'omulambo ne bwenejja neeyogera nti kino kiriwo ekitindibwe kinejja neerumba omuntu tomuwa budde kubanga ye ayagala kusigala mu mawulire oli waddemu ofuluma ekibiina kya national platform at your own cost eri agenda kuvunaana kuba you are just an individual. Nange ne bwenkere nkya nenfuluma fuluma nze sifuluma na buwagizi sifuluma na Uganda fuluma na ngalabi yange kati famire y'omulambo eyita famire y'omulambo temuwa budde muleka ayogere byayagala kubanga ye bamusasula kukola ekyo kati muddamu kuba bantu budde naye muleka ku diversion ze. Omulala asembayo bamuyita Sylvia Mukandon. Sylvia Mukandon mwena mumanyi eyita mu mafina temuwa budde ku bibooziboozi byatandiseewo simanyaako oyo okuyamba mumuleke kubanga bwe yali ajja talina gwe yakubira nti zijja kuyamba abantu kyekisooka. Ekyokubiri tewali okatambi konna kalaga nti waliwo yamuvumye olw'okumuyamba ennyo tekaliiwo kati yasinzira watandika okuleeta ebibooziboozi nkoyo kubanga ye tumumanyi bw'afuna ebizibu ng'ayagala bamwogereko oba ayagala ensimbi okuvuba mu kabwa ng'atandika okuteeka ebibooziboozi kati mukimanye nti supplier abadde amuwa ssente ennaku zino ali mu katu talina ssente era asobola ogikozesa nga advantage nti si kyayamba bantu kubanga supplier takyamuwasire kuba takyalina mugaso kati akyongera mukitegeere nti ye bw'abanga aga nti akoye okuyamba teri yamuyita mu kuyamba ate ati waliwo ka video konna kalaga nti waliwo yamuvumye nti gundi mukazi gw'oli musiru lwaki onnyamba nnyo oba lwaki tokyannyamba nno ate be yali ayambye ye ebintu byabadde yayambira mu kamera era tewaliwo yali azimuwakanya tonnyambanga kati bw'abanga ye ali mu mboozi za kudivatinga abantu naye temuwa budde mulekagere ki asigale ebintu ebyo mukitegedde so kinjagadde obategeeza muve ku diversions abantu babagambye ono seko mufuyi w'emmindi muveeko ono mwolawo ku TV none muzanyi wa Katemba mubaleke temwongera emboozi zammwe zireke waawo
family y'omulambo obeera zerudda obeekoze eki please family y'omulambo mugireke yeekole bye yina okukola tugenze ku Mono Mukando ne Sylvia Mukandoni please netemuwa budde akole ebintu byalina okukola kubanga abadde amuwa ssente oba sponsor takyalina ssente zaamuwa tena kyayinza kwongerako awo tuvuddewo kati njala bbo wakalowoozo tugende ku Kigula Lugi then tusimbule video nga bweyina okutandika mu bulungi nnyo mu kalowoozo ka leero no kagenda kubeera kasesa naye ng'ate kalimu amakulu mangi nnyo keekaluwa ebiseera bisinga mu nsi tusanga ebisoomooza bingi nnyo ate tulina nnyo okuba nga tufa ku siyaani eyiyo gy'oli mu kulyamu emmere edda ennyo nga tuyigirizibwa empisa z'oku lujjuliro abasinga obungi muliridde ku dayiningi temuliraako ku nzijjuliro neffe balira ku nzijjuliro bajjajjaffe oba bamaama betwatulanga ku lujjuliro baakubegiranga ebibego by'emmere n'obiteekaawo n'obirya ne bakuteerawo ebibogo bwamala okubegera mwenna deni n'abasaavi n'abawenva nga buli omu amuwadde enva ze n'ennyama naye nga tebakukirizanga kulyamu nnyama kusooka kulyamu nnyama wasookanga kulya mmere n'omala ogiryamu osembyayo nnyama naye nga buli omu tokkirizibwa kutunula mu sowaani ya munno otunula mu sowaani yo n'olya era supu obanga yakuggwako okuweddeko n'osaba supu omulala era buli yamalanga okulya nga tova ku lujjuliro okutuusa ffenna nga tumaze okulya olujjuliro ne luggibwawo bulungi nnyo ne tulyoka tusikawo ffenna kye bayita buli omu okufa ku bizinensi ye kati mu kalowoozo ka leero mukawulira bulungi nnyo bizinensi eri emu yokka gy'oyinza okutandikawo nga tutaddeemu ssente nkiddamu bizinensi eri emu yokka gy'osobola okutandikawo nga tutaddeemu ssente yeeruwa bizinensi gy'oyinza okutandikawo yokka nga tutaddeemu ssente kwe kufa ku bikwatako ye bizinensi yokka gy'oyinza okutandikawo nga tutaddeemu ssente ayina ogifunamu amagoba nga tofunyemu stress tofunyemu losi tofunyemu ki mukitegedde bulungi bizinensi ebyagi gy'osobola oteekamu ssente bizinensi eryagi gy'osobola obutateekamu ssente ayina otafunamu maguno otafunamu bizibu kasitoba nga ofudde ku bikwatako ye bizinensi gy'osobola okutandikawo nga taddemu ssente n'ogifunamu amagoba n'ogifunamu n'emirembe fa nnyo ku bikwatako mind your own business. There is only one business which you can start without capital, without money. Just mind your own business. You will gain each and everything you need in life. Don't mind other people's business. Just mind your own business. Tewetaga capital. Just mind your own business. You don't need any business. You don't need any capital to start that business. You just need to mind your own business. Tewetaga capital. Okitegedde bulungi tewetaga capital. Fako bikwatako ojja kufuna emirembe. Neka sitoyingira mbito bitakwatako togenda kufuna mirembe. So mukitegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo kaloozo ka leero kati njala tugende ku Kigula Lugi tufundike tutandike video nga byatuleese. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo mu nsi gyeva ne gibulaga erimu eddogo era abantu bangi agamba gundi bandoze oba gundi andoga naye obadde okimanyi mu Kigula Lugi kya leero nti abantu abasinga obungi mweroga obuwongo nga tebannakuloga nkiddamu tukkiriza abalogo gye bali mu nsi naye obadde okimanyi nti gwe omuntu kwennyini osobola okweviirako okweroga obwongo ne weeroga gwe nolowooza nti bakologa nga tewali akuloga ekituufu kiri bwe kiti togezangako mu bulamu bwo nga tolina muntu gwali okoze kibi tomubbanga tomuferanga tolwananga naye tolina mpalana naye n'otandika okwerogoza nti bakologa. The moment kasi tokkiriza nti bakologa n'atakuyinaako buzibu agenda kukuloga kubanga oba okkiriza already. Abantu abasinga obungi mweroga mwekka nga tewali akuloze ne weeroga nga kwegenye okkiriza nti obwongo balina obuloga. Kati mu ngeri y'emu eyo njala bategeeza buli muntu yina Munnayuganda gy'oli wekkiririzengamu
kozesa amaanyi go, kozesa obwongo bwo. Ebikolwa bya kalogo kalenzi kasi totandiko biteeka mu bwongo bwo nti bandogo bo owedde. Kasi totandiko okuteeka ebirowoozo nti bandogo bo owedde. Eyo okugaba bandogo eyo sayini ya weakness oba kabonero ka bunafu. Kasi towooza nti bandogo kabonero ka bunafu. Era bw'osanga kyaliwo ng'ali mu bintu bandoga nze tebanjagaliza gundi ampalana, that is a sign of weakness. Omuntu alina ebyokukola ng'olina omukisa ng'olina n'ebyokukola tebeera na budde bwaga nti bandowoozaako nti bandoga nno, kubanga in principles of life tufuna ate ne tufiirwa. Kati teri muntu asobola kukola nga tagenda kufiirwa, tekiriyo. Osobola okusooka okufuna ku luvannyuma n'ofiirwa, oba osobola okusooka okufiirwa oluvannyuma n'ofuna. Ne bwe kasitoga nti simanyi bandoga simibi, that is a sign of weakness. Eri abantu nga babaloga naye nga bali successful. Eri bataloga naye nga tebali successful kubanga balina weakness eyo. Toddanga unateeka mu bwongo bwo nti waliwo akuloga nno oba weeroze mu bwongo bwo kwennyini. Oli awoza bandoga simibi biki era kyobula nti abantu abasinga obungi batandika okukola ebikolwa by'okologo kalenzi ogenda kubasawo baganda kubanga alemedde okwezula n'okwemanya ekituufu kikyali. Gwe njagala ombuulire abasawo abaganda okutandika okusawula bakozesa ssente mmeka? Bakozesa mitwe gyabwe no bazanyira ku psychology wammwe, gwe nojja n'omubuulira ebizibu byo byaddamu n'akuteeka mu reverse psychology n'akufunako ensimbi ye n'agaggawala. Baga omusajja omugaga kumbe musawo muganda ng'ali kuggwa zaamunoonya. Bana business tezikyatambulawo ng'olina poor marketing. Bannanga omusajja ankyayo olina empisa embi bakugobye mu maka. Bana emirimu tegikyatambula bakasitoma abeefulya ku vumbi n'obavuma. Okitegeera? Bana enze emirimu gimbuze tosobola kukola application tewasoma. Oba oli munafulugo ojjanye kati ogamba nti emirimu gikubuza ani agenda okukozesa. Ero jagenda ozungira mbaso baganda je tagenda kugaana nti wali kizibu kikuluma, ajja kugamba nti kizibu kiribu ekiti. Lwaki agajja yafa yakuloga, lwaki agasengawo yakuloga. Bekina kimulebera jagga nti akana kwaleke Mombasa muneke kakukumira genda okalone Mombasa nga toka inaayo lwojjo kubuka nti badde banfere mukitegedde bulungi jjo. So njala muggulo bwongo bwamwe mwe mugaggawaziza abalogo kuba bakimanyi muina sign of weakness erije muganti bandoga kubanga eyo is part of life okubeera weak. Bw'oba tosobodde kwezula nti olina ky'osobola okukola. Mukitegedde bulungi nnyo. Tuvudde waawo ekigulalo kikiwedde kanjala tutandike video. Naye nga tutunatandika video okusookera ddala njala sooka otwala okuyisa obubaka buno. Mwenna basinga obungi mugoberera emitimbagano ku social media. Naye njagala omuntu yenna agende ku mutimbagano ogwa wasanya kalu Charles Peter Mayiga alabeko oba kuliko ekintu kyonna ekyatimbiddwa ekyefaananyiriza ku kuba nti Obuganda bwaviiriddwako dda omuzaana waabwo tekiriyo. Kubanga Abaganda ffenna twandiyagadde okumanya omuzaana yaseeredde oba yatuvudde ku maaso enteekateeka eri etya kuba abantu abasinga obungi tebamumanyi. Kale nno nze kantola obuvunaanyizibwa bwange ng'omuntu omukulu eyewo omubagwe bazikuba osobola okuba nga mbategeeza obubaka buno. Okusookera ddala gusinze ayisa abasajja Kabaka Rwandi Mwenda Mutabi w'okubiri Kabaka wa Buganda twakuumye bubi era gutusingidde ddala. Twewunguddemu nnyo katono nnyo ye atakumira mpeera munnange n'atutwalako omuzaana atuzaalira oba azaala omulangira Crispin Junju Kiwewa yatuvudde ku maaso ndowooza olunaku lwajjo. Tusaba Mukama amuwummuze emirembe. Ssebo omulangira Junju Mukama akugumye. Ssaabasajja Kabaka nawe wooli Mukama akuteremu obwangu kuba mmanyi embeera gy'oyitamu sinnungi essaawa zino. Naye nga byonna kiba kiseera kimu nti enjawulo ya budde. Kitalonyo ddala nga omuzaana ono abadde aweerezanga ambassador mawanga ag'enjawulo ng'akiikira eggwanga ly'okumulirwana erya Rwanda ng'amannya ge ye Vaneti Semudundu era ng'ono yafiiridde mu ggwanga erya Rwanda
enteekateeka zonna ezinaddako ndowooza zijja kuba zibategeezebwa naye ng'omuntu yandibadde omutuufu eyandibadde atubuulira ensonga zino nga bwe ziri tasobodde wadde okupostingako wadde okwogera ku muzaano ono muzaana wa Kabaka eyatuzaalira omulangira Crispin Junju Kiweewa bambi omukama yamujjuludde olunaku lwajjo kitalo nnyo ddala mwenna Abaganda gye muli mutegeezeddwa kubanga omuntu alina obuvunaanyizibwa okutegeeza Obuganda naki ekinaddako kye kigenda okukolebwa ye yeesirikidde nga bweri embeera yo matubaga ebintu bino tuseka tusaaga mukitegedde bulungi nnyo Katonda amujjuludde neteriyo Bwakabaka bwa Mengo tewali omuntu yenna yesiza kigambo kino nti aba ategeeza Obuganda kubanga ono nakabutuzi wa Buganda yatuzali omulangira Crispin Junju Kiweewa neteri asobodde kukola ki kumwogerako ne mawuli tebannamuteekamu kati Abaganda bali awo tebategeera ki kigenda kuddako naye nga bweri embeera kuba ffenna kkubo lyerimu kale naawe tuvuddewo njala kutandika vidiyo eno bulungi nnyo njala sooka tegeeza mwenda Bannayuganda nti omulirwano gwokya 2 abakatuuka mwenda mbalamusizaako kansumenti muli bulungi wetwogerera abali tebanategeera mawulire mubadde mumanyi enteekateeka ya Yoseri ne munne Piraato ey'okuba nti baali bateze engalo okuba nti bagenda kwaniriza abanoonyi b'obubuddamu okuva mu ggwanga erya Bungereza babaleete babateeke mu ggwanga erya Rwanda bafune ensimbi ate oluvannyuma bo Abanyarwanda beegazanyize mu Uganda munnange wetwogerera ddiiru eno esaliziddwamu kkooti enkulu ey'eggwanga lya Bungereza ne bagamba nti kino kimukola ekyokutikka abantu batwala mu ggwanga lya Rwanda si tekimanya mateeka olw'ensonga nti n'eggwanga lyennyini lya Rwanda Abanyarwanda baliddukamu ne bayingira e Uganda nga teriri seefu ate bantu tebasobola kutwalibwa Rwanda kitegeeza nti ono mission gyakola okujjayo eri abantu baleeta eno nga bapulaninga kiri naye efudde so ndowooza mukitegedde bulungi nnyo njala kibategeeza nti mission naye efudde kuba kibadde kijja kukomekereza nga kiri waffe ndoza kambazanyira akatambi kano nako mukategeere ebadde ensala We are unanimously of the view that they were entitled to reach that conclusion. Indeed, having been taken through the evidence ourselves, we agree with their conclusion. We accept the Home Secretary's submission that the Rwandan government entered into the agreement in good faith and that the capacity of the Rwandan system to produce accurate and fair decisions can and will be built up. Nevertheless, asking ourselves whether there were substantial grounds for believing that a real risk of refoulement existed at the relevant time, we have concluded that there were. The changes needed to eliminate the risk of refoulement may be delivered in the future, but they have not been shown to be in place now. The Home Secretary's appeal is therefore dismissed. Kastamoli kigambo dismissed kiba kitegeeza omusango baba gugobye. Kati kavudde kwanjula katandise katya. Okusookera ddala ngenda bwa information egenda batiisa ne buli mwagume wule wali. Bobanga oli mukulembeze wa kibiina kya National Platform era ng'oli MP eyalondebwa ng'otula mu parliament eno. Njagala otuule bulungi nnyo owulirize bulungi nnyo mu Uganda. Okusookera njera okubaza bannayuganda mwenna abawuliza bye tubagamba ne mbitwala ng'ebintu ebikulu. Mbagambye enkola nnyingi mugikoze. Ne mbagamba mugende ku mainstream media bateeka ekibozibozi muteeka ebifaananyi bye bannaffe abaawambibwa battibwa abali mu detention centers ez'enjawulo okwetoola eggwanga n'etokya chambers mukikoze bulungi mukikolanga mu message ne musindika ebifaananyi mu comment section musindika ebifaananyi kubukedde ku NTV, NBS, BBS, television byonna muteeka butesi comedy muteeka ebifaananyi mwe balinyo balira ddala. Kati ngenda basaba olwalero lwange enkyaluulwo Bolivia n'abalala bali mu kkomera Kibalama tebaliiwo n'abalala bonna babatta. Yoseri tibahabula otabasira mutano wakale kinchede muzizide sanga bisibe ne family bali mu panic etabangawo bali mu panic etabangawo lwakubanja abantu bataliiwo. Kyemungenda okunkolera essaawa zino ayina Twitter account, ayina Facebook account, ayina TikTok. Teri kuzikiza mu banja abantu baffe. Enkyaluwange enkyaluwa muntu gundi. Buli kyonna kye mukola ku Facebook, ku TikTok, ku Snapchat, ku byonna mu banja abaana baffe.
togenda kwata mundu togenda kwata kiwabula oyina essimu oyina omuwango mubanja abantu baffe by all means kubanga ngenda ba information mugenda kutya musharinge video omuntu yenna akuleta ebiwoziwozi simanyi yawe mudde simanyi yakoze ki simanyi yakoze ki temuva ku mulamu mbanja abantu baffe muve ku diversion bagezaako tujja ku mulamu twetaga abantu baffe president message yakujifulumiza tubanja abantu baffe ba MP babage tubanja abantu baffe kati njera tandika na bwenti katutandike n'ekibalama wano benzi jembo information ndoza bujjukira bulungi omwami onenge gye bamukwatamu bangi balita mu mbeera ezo bangi mujjukire ekwata gye bakwatamu abantu kati tugenda tukatandika n'ekibalama wano lyoke tusumulule video mugenda giwulira myaka gyolekera okuwera ebiri ng'emboozi ya John Bosco Kibalama ensejja egibikkirako ettaka Kibalama yawambibwa nga 3 June 2019 nga waakayita ebbanga ttono ng'alangiridde nti wakwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Busiro North. Bwe twasembayo okutuuka ku kyalo Bukondo gy'azaalwa, ebigambo ebyali byogerwa ku kubulawo kwe bingi byali biwuniikiriza. Wakati mu kubeera ng'anyinyiitidde okubeera mu bantu n'atandika okufuna amasimu agamutiisatiisa. Najja n'angamba ankubidde essimu simutegedde naye baŋŋambye siddamu kujja mu Busiro North. Nsisinkanye mukyala wa Kibalama Masina Tukunda okutegeera ekigenda mu maaso. Obulamu bw'ossi bwe buli awo bweyagaza olw'ensonga yaliko abaana naye nga ne ssente ze ako tetugenda kalwako waliwo nakana akalala mukawulire buli eno abantu 18 okuli Moses Mbabazi, Dennis Zimula, Shafiq Wangolo, Martin Lukwago, Peter Chiria, John Damulira, Michael Semuddu, Muhammad Kanatta, John Bosco Kibalama, Vincent Nalumoso, Yuda Sempijja, Musisi Mbowa, Mustafa Luwemba, Hassan Mubiru, Isma Sessazi, Godfrey Chisembo, Godfrey Kasumba, Joseph Baguma, akakiiko k'eddembe ly'obuntu bekakakasa nti tebamanyiddwako mayitire okuva lwe baabuzibwawo. Alright. Kati omukyalo ono najja n'ayogera bw'ati. But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Alright. Kati kavudde kwanjula katandike video entuufu yatulese. Twade tuliawo ne zireeta amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Major General Tumusiime Katisigazi n'agamba nti ebyokuwamba abantu abesiba ku gavumenti matugambuzi kubaliisa ngo. Mu Katisiime Katisigazi amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga tukimanyi nawe musajja munyarwanda piwa anyukako n'enswera. Era mu kifo ekyo lumu kyamu tukimanyi bulungi ne ku headquarters waggulu eri naggulu waliwo ekifo kye mwasetingawo nga kyaba kidnappers bokka era nga basitula mu taxi n'emmotoka eza drone wenziri
kati gwadumira poliisi ate owakanamu tebaliyo. Kati genda nnyo mu buufu bwammwe, njala tusooke tugende ku nsonga zino wammanga. Buno obaka njala bugende ey'omukyala Nalongo Salogeti Mpogola Anita Amongi gye baliko gy'otuusaako engalo kansuube nti gitambula bulungi nnyo. Buli kyokola kyonna tukitambulirako era tukimanyi. Gwe ne former boyfriend wo Kantuntu muzanye emizannyo mu parliament. Mutadde honorable zaake mukattu n'abakaba Nuupu mukattu mwenga muzanya politics omufuna ensimbi. Njala nsooke tegeze public nti guno omuzannyo guwayisiza nti ogenda ku dismissing abakaba national platform aba opposition abatadda mu office. Mwamaze okumala okugabana ettu ly'akakadde ka $1 kalamba. Era ensimbi zino ne muzikozesa ogenda ogula kuzimu ku apartment za Sudiri eziri saidi z'ebokoteeyo. Ekyo nakyo nakitegeddeko bulungi kwe kujja mutiise eggwanga naye ey'omukola nsobi. Mama Nalongo Salogeti Anita Amongi, how are you doing? Munnange buli kintu kibirako entandikwa n'enkomerero. Gwe okuva eno otandika okutiisatiisa bannayuganda naddala bakulembeze mu parliament nobatiisatiisa ng'atiisa awusigalu gwe wafunisa olubuto ng'oyise mu nkola ya Salogeti ng'omuwa ebiragiro ng'ogenda biwa MPs ssebo nedda. Abo balondebwa abantu abasukka mu bukadde so balina right esigala mu parliament. Ate kankujjukize gwe yeeyita munnamateeka ate nga n'ebibuuzo bakutulira bituulire maama. Ngira kutegeeza. Ombaka wa parliament yenna agoba mu parliament singa bayagifulumye nga talina nsonga lwaki yagifulumye naye ate yakuwadde ensonga. Ekyo tuyita absenteeism without reason. Okitegedde bulungi. Anita Amongi yeeyita munnamateeka nga n'ebibuuzo bakutulira bituulire. Ombaka wa parliament osobola omugoba mu parliament nga agenze tewali nsonga emututte wakwebuzaabuza naye ababaka ab'oludda oluvuganya nga bakulembeddwamu ab'ekibiina kya National Platform batula bulungi nnyo ne babagamba twetaaga abantu baffe era ne babawa ensonga ne babagamba tetujja kudda mu parliament nga temumaze kuleeta bantu baffe. Eyo ensonga yasimba eributo erimu obwana 56 obwa Nuupu obuyinza okuzaalibwa n'obulala obuli mu safe house obwakwatibwa. Ekikati gwe bw'oleeta ensonga eyo wayogedde obanga ataasoma mateeka. Etteeka lisoma nti omubaka singa yeebuzaabuza nga talina nsonga awo muvunaane naye nga bano bajja ne bakugamba nti munnange twagala bantu baffe mutabaleeta tuti tugenda kudda. Kati gwe tteeka kawaida okolimu kw'osoma okutiisatiisa abantu kategeeza nti singa omubaka aba talina nsonga olina muvunaana kye bayita absenteeism without reasons. Abaana abaludde oluvuganya balina ensonga yakuwamba bantu baabwe baagala oludde maama. So ekintu kyokka kyolina okukola tegeeza boss wo Yoseri tiba habalo otabasira omutano wa Kaleche nsire temuzizide ensanga bisibe n'ebinja byamu bine by'abafere bali mu government muleeta abaana baffe ewatali ekyo temugeza kutiisatiisa mbaka wa kibiina kyonna nti mugenda mugoba mu parliament oyina buyinza kubanga naawe olondebwa okuli president government parliament aba basindikiddwayo abantu kitegedde bulungi nnyo. They have a reason as to why they are out of that parliament. They are demanding the whereabouts of all kidnapped people across the country. So the only option you have is to produce those people, either in courts of law or to their families. And according to my reliable sources, the information which I've gathered today, it states that you and the government, you are moving around searching for those people's family to convince them to get out of media so that you can compensate them. Tewali muntu osobola kuwa sente nga watta omuntu we. Mu kifo ekisookera ddala bw'oba ogamba nti wawangula obuyinza era obuyina gwe mateeka kiki ekikuwambisa omuntu wayogera n'omutta in the first place? Kiki ekikuwambisa omuntu n'omutta? If you have powers as you say tolina buyinza kutta muntu. Okitegeera bino bintu bikola bya butemu. Kati maama Salogeti Nalongo Mpogola Anita Amongi toddamu kutiisatiisa bakulembeze balondebwa tolina lukusa bakuwa ensonga beetaaga bantu baabwe. Kati bambe ba parliament information enjibaleetedde mutuule temusagaasagana. Ekisookera ddala Anita Amongi kiki ekikugoba parliament oli waddembo gibeeramu ne NRM kubanga tewali bane babeeramu tebana kibagenda kukyusa. Okitegeera oli waddembo sigala mu kiparliament kyono kisigalamu nga bantu baliimu bambe parliament abaludde oluvuganyira bategeeza mwalayira kyaggwa mulina ensonga lwaki muba mu parliament singa temudda mu parliament muba mutuyambye nnyo. Ensonga lwaki ono mama Nalongo Salogeti yazze abakange kubanga akimanyi kijja kusindika image enkyamu ku international level bako community okubuuza nti parliament ya Uganda opposition baalaga nti balina ensonga ABCD. Kati kyagezaako okugjawo n'okusasulira diversion zino zonna. Kati njala kibere ku record
bame ba parliament gada baba balola for the first time mujja funa series member temutudde mugenda zifuna ku account please mutulageko solidarity muri banda Uganda muleme kudda mu parliament eyo kubanga abantu balina kye bafumba buli batuvuga batwala kalulu bemo mwagala kuma kye bafumba kiki no ulira bulungi nnyo bino bena babirese kubuzaabuza abantu beta gambere mu parliament mutandika okulonda bino simanyi bagenda kulira bibagala okuleta mu maasa okatukali njala mubere bagezigezi temudda mu parliament kubanga nabino tujja bibakubiramu ulira okugakusomera nze Kalule Lameka. Gavumenti ya Uganda emaliridde okukola ennongosereza mu ssemateeka w'eggwanga mweyagalira okulonda obutereevu omukulembeze w'eggwanga kuggibwewo. Abantu balonde babaka ba paalamenti bokka olw'ekibiina ekisinza ababaka abangi mu paalamenti kye kijja okwerondamu omukulembeze w'eggwanga ng'enteekateeka eno eyanditandika ne mu kulonda okujja. Amyuka ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuuzi agambye nti bamaliriza enteekateeka y'okulaba nga gavumenti efuna ensimbi ezigenda okuweebwa akakiiko akagenda okutalaaga eggwanga akamanyiddwanga Constitutional Review Commission kafuna ebirowoozo by'Abannayuganda ku nsonga ezikwata ku nnongosereza ze baleeta mu ssemateeka. Olaba luli twajjawo ekkomo ku myaka abamu nga bagamba tekitaanya abalala nga bagamba kitaanya ekyo nekikola ki nekigwa newabeerawo ate oluli bajjawo ekitanja yes kuba baaraba nti banga kikyali kikoze yes wano waliwo advantage wano waliwo disadvantage kati bagenda okuddayo mu bantu batunuulire buli nyingo eri mu ssemateeka bwebe badde setuyambye ennyonga eyagala kwongeramu empagi bajongere ku maanyi okitegeera tekirina buzibu kata bannayuganda baba nga kyebaaga tewali nsonga lwaki ekikola kuba kiba kipakatako nga gavumenti okukiteeka mu nkola waliwo n'abaagala federo nga baagala tuba tutunulamu amateeka enkaliriza ne federo naye ejje oba regional tiya ejje naye tuziteekemu tusobole okutambula. Wabula Kafuuzi Jackson agambye nti waliwo ennongosereza endala eziwerako ezitunuulirwa mu ssemateeka omuli ennongosereza ku tteeka ly'ettaka saako ensonga y'okuggyawo akakalu ka kkooti eri abo abavunaanibwa emisango ejja naggomola. Ebintu bino byonna ze mbyogerako nga mbikuba ne babiteeka ebbali kati balina engeri gye baagala otuvugamu speed mu mwaka ogujja nga parliament yakatandi kubanga egenda balyoke bayiseewo ennongosereza bayiseewo amateeka kati mudde etteeka ly'ettaka baagala dizza baagala kuleeta n'etteeka eddala ng'omuntu tafuna bbiiro eyo naye twali kuba nitulijjawo baagala kuyisa kugenda kukola okwebuuza ku bantu mbusimanyi okulonda okumwaka okuwa 2026 bwe kunaatuuka tebagenda kulonda mukulembeze bagenda kulonda bamemba parliament bagenda okulonda ki omukulembeze afuga eggwanga bali kupane kuba bakimanyi nti ground balina kukozesa bino kati bakulu ngenda basaba bwe mbanga mwalonda abantu nga mwagala enkyukakyuka temugeze ne mudda mu parliament nga tebaleese bantu muwulidde bulungi nnyo temugeze ne mudda mu parliament kuba bano balina ebibozibozi baagala okukola ki okutandikawo kati tubaleke bakole ebintu byabwe. Mana penalty Yoseri tibahabulwa eyatwala emmwanyi buto n'amafuta yagatutte ne mu kutwala amafuta abaddewo okulya n'okukomba essowaani waliwo abafere bano babiri bali basatu in fact bano ng'essaayo namuwulira okubanga babataddeko emisango gy'obuyaaye oba okutwala ebintu byabwe. Eno Vito eyafunye monopoly supplier of oil and gas in Uganda si yabadde ino okusooka okufuna kati omukyala Ruth Nankabirwa kiri wakiwanuka ne Kalugiro mukoddomi wa Museveni bano bafera company gye bayita Meru Petroleum Company ye Kenya obukadde $1,000 nga bagisuubiza ne bagenda jiwa monopoly supply business ya oil and gas in Uganda. Nkiddamu Meru Petroleum Company ye Kenya kiri wakiwanuka Kalugire ne Nankabirwa bagifera obukadde 10 nga obukadde 10 owa $1 nga bagisuubiza ojiwa omulimu gwe bawadde company eya Vito ey'okusupplyinga amafuta mu Uganda nga yiga supplyinga yokka. Bano mujja kuli ekiseera kyonna nga muwulira nti taasula otaakeese babeetaaga okuba nti batwala ensimbi nga bayisaawo ekintu ekyo. Kati
njala tugende mpola mpola tutandike bulungi nnyo. Kati uliriza bulungi nnyo kansubire nti abakulu ba federation batuuse bamemba parliament batuuse muwulirize bulungi nnyo. Nabagambye eno video ow'emmemme ennafu ojja kuddedda. Ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2023 mu nyumba y'abanoonyiboobubudamu etudde Kasozi Nakasero, Yoseri Tibahabulwa yayita babbi banne abaali batudde mu lukuŋŋaana ku lunaku olwo. Olukuŋŋaana olwalimu ye kennyini Ssaabafere, mwalimu Nnaabafere Geneti Maama Njovu Enterprises, mwalimu Natasha Nankumbi, mwalimu Patience, mwalimu Karugire ne Didigi Muhozi Kanyarugaba. Meeting e baagituulamu. Kiki ekyayisa meeting eno? Uliriza bulungi nnyo. Ekyayisa meeting eno ye pressa ekibiina kya National Platform, ba bloggers, ba political activists abali ku social media, family z'abantu ezibanja abantu baabwe abawambibwa nga tebalabikako, tebakubwako kyamulubaale. Yoseri amaze ebbanga ngatta bannayuganda ng'abuukawo nakyo. Nabagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu ate munnange n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Yoseri abadde akozesa abazungu okubulawo n'emisango gye. Kati ffe bakaddugala bannansi ffe tumwekwatiddeko emisana tukunga ne kamera weeziri nga ne rekodi weeziri, kimutaddeko pressa era nga buli mu abo mutujjanga obw'embalaasi esala omuvule. Muwulirize bulungi nnyo. Bino byonna byalingayo naye nga teri muntu asobola kujja bibalaga kubanga ebiseera ebyo gavumenti yali ekola buli kimu kyeyagala. Kansubire nti akatambi kano naka-uploadinze wano mu nsonyiwe mu katono. Ebikolwa nga bino, wulira ebikolwa nga bino benjagala obbalabulwa bino mulijjo muwulira Mukula Masaka mwali mugimanyiiko. Wuliriza kati ebikolwa nga bino byatandika emyaka gy'ekinana. Kati Mukula Masaka bwe banga yali emyaka gy'ekinana 9 kati ng'essaawa zino yeegana butatta bantu. Wuliriza. On that day, National Resistance Army soldiers rounded up more than 200 people in Mukura in Ngora district in Teso sub-region and locked them in a train wagon before setting it on fire. 69 people died due to suffocation while 196 survived. They were suspected to be collaborators of the rebel movement that was fighting the NRM government. The 69 victims were buried in a mass grave in Mukura Town Council. Mukiwulire ANC tebadde mu Uganda emyaka gyonna. Museveni olw'okuba nti abadde ne mainstream media nga yakontrolinga buli kimu nga tewali asobola. Eno Mukula Masaka gye muwulira, Museveni ne gavumenti ye baakwata abasajja mu mmondo ne babateeka mu container ezo mulaba ba 20 feet oba 40 feet ne bagikumako omuliro ne babafumba nga ne batokota ne babaluka ng'obuberenge. Yino On that day, National Resistance Army soldiers rounded up more than 200 people in Mukura in Ngora district in Teso sub-region and locked them in a train wagon before setting it on fire. 69 people died due to suffocation while 196 survived. They were suspected to be collaborators of the rebel movement that was fighting the NRM government. The 69 victims were buried in a mass grave in Mukura Town Council. Nabagamba muno Museveni abaweeyo mass grave mu amiri gye yakolamu ng'assa abantu. Gwe n'okwata abaana b'abano n'obateeka mu konteyina oba mu train wagon n'obasibiramu n'okikumako n'enku n'omuli mu kiwaka amafuta abantu ne babeeramu ne batokota. Mwenna abakyala mufumba wano. Mumanyi kibayitawo hoven. N'okwata omuntu n'omuteeka mu hoven n'oteekako amasannyalaze n'omutufumba. Bwe bati bakalirira abantu. Kati kino kyali tekisobola kuvaako batata na social media nga kiri ku mainstream media ate ebiseera waliwo nga UBC yokka nga yagifuga ya controlling amawulire n'ayokya abaana b'abandi n'abateeka mu container ne batulikanga emberenge eye NRA National Resistance Army NRM. Kati bano bakibalama weewali okulya n'okukomba essowaani tuvudde kwanjula. Mu meeting eno gye basomedde eyabaddemu abantu 1, 2, 3, 4, 5, 6
ekyagiyisizza nga presa buli omu emutuuse mu ntumbwe. Bano nno batandise okwogera ku nsonga ez'enjawulo mwe muli ku mbeera egenda maaso ey'akatubagiro ng'owejjango abika nga bagamba tuli ku kizibu nti ye abantu abawambibwa batusaba abantu ne tugenda bajjawa tulina ekizibu ky'amaanyi nnyo ku social media abaana baganya okuzikiza. Janet n'ayibuuza mutabani we Didigi ani yakuwa ani yawaayo ebiragiro ebikidnappinga abantu abatubanjibwa essaawa zino. Didigi n'agamba nti nange simanyi wabula nkimanyi kamukubire kambuuze kandiho ayinza okuba yawa ebiragiro ebyo ebikidnappinga abantu. Janet abuuza Didigi who gave the orders of kidnapping the so-called people. Muhoozi replied to her that right now I can't lie to you, but let me contact Abel Kandiho. He'll give us the proper information about the said kidnaps which took place without our notice. Oyo Muhoozi nga nyina amubuuza. Janet n'agenda maaso olw'okuba tetulina byakuddamu essaawa zino nga abantu batubanja abantu baffe abantu baabwe abaabula tugenda kukola ki era kiki tugenda okuzzaako ku ssaawa eno kubanga kituvudde mu ngalo kyatusire mu parliament ensi yonna ekimanyi. Nga bulijjo omukalukalu bw'atajja buseera Yoseri Tibahabulwa yagambye bw'ati. Mumpulirize bulungi nnyo mwe abalowooza nti mulimu kola gwa njawulo. Yoseri yagambye bw'ati ekituufu kiri nti pressure ya amaanyi tugirina naye kye tugenda okusooka okukola kwe kusooka okujja abantu bano kumulamwa tugenda kikola tutya. Ngenda kulagira military court esobole okubanga etayo abantu nga 18 kwabo abasibe abavunaanibwa mu kooti y'amagye emakindye. Kino kijja kusobola okutuwaako ku breathing space oba ku busizo nga bwe tulinda ki ekyokuddako n'essaawa zino tetulina kyakuddibwamu. Museveni kuno kwoli n'oba oli Saudi Arabia oba oli Dubai ebigambo byenjogera obiwulira bulungi nnyo n'abakuliranye bakulu banno Oluganda balumanyi n'Oluzungu balumanye mu meeting bw'otu bw'oyogera mu mwezi 29. In that meeting Museveni said that first and foremost I'm going to release some of the political prisoners who are tried in the military court so that we cool the pressure and later on we'll give a solution on how to answer the demands of the kidnapped people or the people who were kidnapped in previous months back. But we are together. Muhoozi kennyini olw'okuba nti ali mu kutya ebigenda mu maaso tabitegeera ndowooza mulabye enkuŋŋaana nnyingi z'abadde taliiyo nga bakitaabe abato be bazitambuza kubanga ali mu kutya ekimugoba takimanyi n'ekinoonya kitawe takimanyi. Nabagamba mwebali ku nguudo Yoseri kwatira okuyita okuli Ntebera oli n'okudda okuludda ebbombe yagendagendayo nnyo. Bw'aba wakujja kinzira batwalira essaawa 4:05 nga mulinda omwami ayitewo kumbaliza okuba yayiseewo dda nga bwe bataddewo kigumaza ng'enteekuma mu kyoto. Muhoozi manye kuno kwoli essaawa zino bwa tuli kaba SFC kwe bali. Omaze almost emyezi 3 nga tokyasula mu makaago ebuziga ng'osula either mu State House Entebbe oba ng'osula mu Mbuya Barracks kubanga okimanyi oli wanted list era ne information wagifuna you are hunted by unknown assailants. Naye ekizibu kye mutamanyi mwe bali ku social media awooza temwina kimukola bana abantu gwe olya muwogo ne baka bulungi nnyo n'ogaziya amagulu ne weebaza Katonda yazimba abalina emmundu abalina ssente tebakyagala kumanya we bayise wadde basuze we mubatuusizaawo. Ekinoonya nnono Didigi gy'amaze emyezi 3 ng'ebuziga yavaayo takyasulayo asula mu State House e Nakasero oba asula mu Mbuya mu Barracks emyezi 3 takyasulayo kubanga waliwo ebibinja ebimunoonya omulyawo ova byatidde abantu baabwe
byamanyidde ne bakozeeko effujjo bakunoonya mukulu era kino okimanyi bulungi nnyo naawe kenyini okimanyi naye njala kugamba n'ekitabo kenyini naye akimanyi kiki ekigenda maaso era njala otegeeza eggwanga nti abantu abatambula ekiro mukendeeza okutambula ekiro saawa eziwera 6 lwakuba tebannakibagamba ku TV ensi Uganda erimu state of emergency the moment approach 12 a.m. in the morning wabero state of emergency era kubuli nkulungoze mu kibuga Kampala mukono ntebe kuwerako amaje ne mamba mulakwa mujja ku saa 12 musanga bivudde basaawe nga bivuddewo wabula kasanzi kona saa 6 amaje amayitirivu gabeera mu junctions junction esingo mu mukolo Kampala wakiso nga gataayaya ekiro ekyo mukitegedde bulungi nnyo Uganda erimu state of emergency bakwate banagirangirira nenge etandika saa 6 akiro ete bajjajji bagamba abatami bo batambula bo bakimanyi n'abantu abazunga ekiro ngo bakola business ekiro babiraba mwemba babe bakakusaaba 12 kwemu temusobola biraba nenga bino bigenda maaso kubanga bati nkula kye batamanyi katuza mutegedde bulungi nnyo yensonga lwaki muhoozi ennaku zino bakola laali zeza birthday takyagenda kubanga akimanyi ayinza okugenda ayinza obutadda oba ayinza okudda n'obutadda kyobula zino takyaza tendinga balamu ne bakojja babeerayo okumukiikira kubanga yakimanyi nti essaawa yonna akakeeka ndi bakaweddemu omukyala Nankumbi Natasha yayimuse n'agamba tugenda kukola ki essaawa zino kubanga ekituufu kiri nti buli gwe tubuuza yeemagazza ng'akabwa akasibe ku ggaali abantu batubangibwa bali ludda wa era tugenda kuzzaako ki kubanga singa tubadde nabo at least wandi bali tutaataayo ne tutegeeza abantu ba public nekirata abantu batadde naye teri muntu yenna gwe tusobola kuproducinga kubanga tetubalabako muwulirize bulungi nnyo nga 5/11 omwaka 2023 oluvannyuma nti Didigi yagamba bayite Abel Kandiho wulira bwe bayita Abel Kandiho meeting yaliyo eno yali Ntebe Abel Kandiho James Birungi Kahanga Muhanga Jimu Muhwezi nabali abasoka mu meeting bazze mule bayita meeting eyabadde eyatulanga nakoze mwezi 5 omwezi ogw'11 mu refugee camp Entebbe nga bayina okuddamu ebuuzo ebino babuuzibwa ku butya abantu bano abawambe bali ludda wa meeting netandika Abel Kandiho ebamubuuza owaaye mukulu tiye abantu abatubangibwa ku social media ne mu parliament bali ludda wa Abel Kandiho nadda mukama we Yoseri babulwa nti kulwebyogeddwa nze ng'omuntu nja kugamba nti nze mpawu ebiragiro naye sinze nteekesa ebikolwa mu nkola waliwo omu operations officer gwe bayita abaho ono ateekeddwa okubanga yamanyi operations baakola era abantu abakwatibwa gye baateekebwa okwetoola eggwanga lyonna kansubye nti abaho kwoli ne mukamaawo Abel Kandiho kwali Yoseri n'asituka n'agamba njagala mumbuulire Kibalama ne banne be mwakwata bali ludda wa mwabatta Abel Kandiho n'agamba okusinzira ku kiriwo ekituufu kiri nti abantu abatubangibwa bandibanga tebakola ki tebaliyo nga battibwa oyo Abel Kandiho ategeeza Yoseri tibahabulwa mu meeting amutaddeko akazito Kahanga Muhanga ayimuka ayogera abagamba nze wadde mumpise mu meeting eyo nga nze nduumira amaje naye ku nsonga z'okukwata abantu abo batubangibwa sirina kyemmanyiiko ntayi sirina kyemmanyiiko olw'ensonga nti operation zange mbadde nzikola ebweru w'eggwanga ne munda mu ggwanga era muzimanyi bulungi nnyo so ndeze bisingawo
mubuuze abadde bakola operation okwetoola eggwanga lyonna kubanga nze zo operation badde siziriimu oyo ne yeesuula ebbali n'akyejjamu. Janet Kembabazi n'agamba bw'ati tulina obuzibu amaanyi nnyo omusiru ono omuli wa Lumonde Nabbanja aleese ebizibu bingi nnyo nti bwe yavaayo n'asesema oba n'ayogeranga omusiru atalina magezi nti abantu abaakwatibwa okuli Kibalama babalina kino yatukuba omusumaali mu kigere ne baba bakutenda kuwoza nga Prime Minister yavaayo nawo obujulizi obulaga nti gavumenti yerina Kibalama tolina woosobola kiddira era tolina bwogenda kikola kubanga ekituufu kiri ne minisita yennyini sawa minisita ya confirming effe tulina abantu naye abantu bali luddawa. Janet n'agamba ekintu kino kitutawaanya era kiri mu kutulya mpola naye Nabbanja ajja kisasulira. Nabagambako mujjakera ku makyanga Musaafiri tavudde mu buliri bukyanga Musaafiri tumutandika omuteekako puleesa mumaze ebbanga kinga temulya Musaafiri eno video egenda okutisa Nabbanja kanzire mungi basomugibazannyire eno video egenda okutisa Nabbanja eyo. But we are fortunate that Kibalama was pressed. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Eyo video yenjo okutisa Nabbanja olumu ayinza okukera ku makya nga tazookuse okujja obujulizi. Bwe bina bigenze nga byeyongeddeyo bajja baga Nabbanja alimu akajabangu akasengula ennyonyi ekiro naye teri muntu gobo wa minisita oba sub minisita kabere bwana DC ngali mentally disturbed NAMAYANJA ategeera. Era saagala mukyuse emboozi mugambe yabyogera out of influence yali influencingiddwa Nabbanja ayinza okuba tanyona ku mwenge oba nga tanyona ku mmindi nga tana kyakozesa kyonna kuba tumula bulungi nnyo abeera soba lwakuba nti abeera so happy ate nga n'ekyo bulwadde nkiddamu omuntu bw'abeera so happy oba so kyamuketed every time ateeka okunoonyerezebwako abeera n'ekikyamu ku bwongo so Nabbanja ate kubanga alina ekikyamu kye bayita happiness ate kubanga alina ekirala kye bakiyita happiness nga ye ali kyamuketed ate n'ekyo obulwadde gye buli serious omuntu wabeda nga aseka nnyo asaagasaaga nnyo ebiseera ebisinga nga yeetabeera serious ekyo nakyo abasawo balina engeri gye bakitambinga mu bulwadde naye kati bano bayinza okkibabaga nti video agyogera ali influenced by something naye ekyo tekijja bajjawo mwakonfaminga nti munakonfaminga kubanga Prime Minister mulamba. Tubadde tukyali ku Janet wali wagambidde nti Nabbanja ajja kusasula. Lubate luli busa Yoseri nga gamwesibye muno mwakalule amaaso n'agazeeri n'akuba mu kiwalaata gy'obeera nti kigenda kumeramu enviiri ento nga n'ekyazitwala takimanyi. N'akwata olukomo lw'essimu n'alukubira muto we Jeno Sali Musare akanda nako mu meeting yennyini n'amubuuza owaaye Sale nkubye essimu eno nga njala kubuuza tuli wano mu meeting wagitegeddeko ne tuli ku pressure etenkanika tukoze tutya kubanga pressure etuyitiriddeko batubanja abantu abawambibwa tetumanyi kyakuzaako naye olina ky'omanyi ku bintu bino. Wulira kisawo vuga Sali Musare bwe yaddamu mukulu we. Sale yamugamba tetulina kyakukola kubanga ekituufu kiri nti abantu abo tebalina we bali mu ggwanga wonna ekituufu abantu battibwa. Kandiho yagamba abantu bakola ki? Ono Sale mukulu we bwamukubira confirming abantu bonna baki bafu tebaliyo. Kati bukyanga lubanga lwa mmindi Yoseri okuva mu 1957 kyonna zatta abantu nga kyonna nga akifuula n'akizanyisa n'akiyisaawo nga tetulinaako kkulu yonna. Until then Robert Kyagulanyi was social media where smartphone weziri we can record and we can get information and expose the government. So here we are right now.
There is no way whatsoever mugenda okuva mu kintu kino nga temutuwadde bantu. Mutanya abantu, mussa abantu bangi nnyo nga mukiyisaawo. Twetaaga abantu baffe by all means. Salim Serena confirming these people, they are nowhere to be seen. Battibwa. Tugenze maaso. Museveni nanyiga oluvannyuma lw'ebigambo bya General Salim Sale byamugambye. Byamuddamu ku ssimu. Namugamba tukuwadde ensimbi nnyingi nnyo kati nno kavudde kwanjula katandise tukuwadde ensimbi nnyingi nnyo okugezaako okuziriikiriza pressure etuliko ku social media ne ku ground nemba celebrities naye ensimbi zino zikoze mulimu ki kuba twakuwa sente okontrolinge mainstream media okontrolinge ba celebrities okontrolinge ba bloggers okontrolinge ne social media sente waziteekawa. Salena amuddamu sente zino tuzitadde mu bintu bingi nnyo bye tuwadde ba celebrities mwe twatonderawo n'ebibiina by'aba bloggers abadde bakola ng'omulimu naye emirimu gino gituuka ekiseera ne gibalemerera. N'atuuka n'agamba nti nateekawo ne federation namba ne tukuŋŋaanya buli muyimbi yenna ne tumuteekamu nga tulina mission enekusifa okusooka okukwata abayimbi bandibadde beegatta ku Kyagulanyi ne tubateekawo tubateeka naye nga tujjayo omwo tumubakubise naye nakyo kirabika kigaanya okukola oyo Salimu Sale nga yayogera babloggers bo mubamanyi tugezezzaako okukola diversions nga buli diversion ekolebwa ku social media tugispendingako wakati wa milioni 15 ku 2 wabula n'ebigaanya okukola. Ba musician bonna tugezezzaako okukola kye bakola ku promotinga okulumba Kyagulanyi okukola buli kimu ku social media kigaanya okukola olw'ensonga nti naffe tugezzaako buli kimu public egaanya okugula ebintu byaffe. Sale n'agenda mu maaso n'agamba nga bwe nafominga federation okulwanyisa Robert Kyagulanyi Center naye tulemeddwa okuperforminga nga bwe twali tukisuubira. N'amugamba tuspendize billions ku federation ekintu kigaanye. Era nga buli week lunaku olwokubiri twabawa ne open space basobola okukolera ebintu byabwe nga buli week tubawa emitwalo 2 ejja $, bwe bukadde 7 plus buli lwakubiri abo emitwalo 2 ejja $, bwe bukadde 7 plus obw'okusaasaanya ogezaako okukola diversion ku social media ogezaako okulumba Kyagulanyi. Era zino sente bazifuna every Tuesday of the week okuba nti balwana. Wano y'ensonga lwaki ba comedian abali mu federation bavaayo ne contest egamba nti tetuli interested in politics. Kyagulanyi tategeerera Kyagulanyi yaleeta politics mu music kubanga yali cause y'ekintu kino. Y'ensonga lwaki abayimbi bavaayo omukoomu najja n'alumba n'alozaako n'addayo. Kyekino ekintu kino mbadde temumanyi lwaki kibeerawo eno bagiteekawo olw'ekintu kino. We twogerera essaawa zino abayimbi abalina empeka emera abatudde ne bategeera ekintu kino batandise okudduukayo ssekinnoomu omu abamu teboogera nti nvuddeyo aboogera boogera era ne bagamba nti nvuddeyo. Wabula obuzibu baluddawa ng'ewabeera ekibi tewabulawo kirungi wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Omukulu gwe bakwasa ekintu kino kimaleginga Eddie Kenzo ate ye ne yeefuula sseddume mu nduuse ziri mu kiralo kya federation. N'abanga buli walaba ekituli asimbawo omuti buli walaba ekituli asimbawo omuti emiti ne gimera ekyo nakyo kano n'atuyamba manyi abalabe balekanga ne bakuŋŋaana babeewo kigenda obbatabula kati yennyini kyamaani wa federation n'atabula ate ekintu ng'akitabulira mu muli n'akitabula kyonna ne kyonooneka ng'ate akosa system ey'okwagala okuba nti yefudde ennume emu mu kiraalo n'aba ng'atabudde ekyo obula ebintu bitambula ku social media gundi yakoze kino kubanga seddume ate naye yava ku mulamwa netandika okubanga ebuukira project endala ze bataagiweza assignment. So mutegedde bulungi nnyo ate zino ezava every Tuesday zino zizze nga batandise okuba nti kati bali ku level eremererwa naye ng'ate previous batandika ekintu kino bafuna billions of money kubanga buli omu yasharinga sente empya n'enkadde ne kati kizze kibalemerera
kati toddanga mukulira muntu yenna nga ali mu federation ng'avume Kyagulanyi n'obuuza lwaki amuvumye kye kisookera ddala aba musindike ng'ali ku mission towulirayo comedian ng'alumba Kyagulanyi n'obuuza lwaki amuvumye ali ku mission buli muntu yenna gw'omanyi nti ali mu federation ali ku mission ya kuteeka Robert Kyagulanyi Center mu wansi n'ebikibiina kya national platform tebali ku kintu kya corporate yalinga makeup ne makeup bw'omuggyako omuntu yennyini omulabu afaana nga taliko filter kate saazi no makeup agenda ava kutandika okulaba filter entuufu tebali ku corporate kubanga corporate tetandise leero abasajja baasaba dda corporate emyaka nga 15 emabega ne bagisaba kati lwaki bano bagiteekawo kati kubanga bakimanyi nti badde baagala okukwasiza abantu bano kati waliwo mbagambidde kaabere comedian kaabere munnakatemba kabeerani kaabere producer kasita omulyanga alumba Robert Kyagulanyi Center kaabere analyst tobuuza manya bumanya nti musasule era akolera federation eyaliwo okulwanyisa Robert Kyagulanyi Center ekyo mukitegedde bulungi nnyo era bali ku payroll ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'Okwakumi 2023 kansulenti kuno Edi Musuuza kwoli Kenzo osobola okuwulira eggwanga Janet essimu gye yakubira n'akuyita mu makaage eruzira osobola okuvayo n'obuulira abantu biki Janet bye yakugamba oba yakubuuza kati nze kambibuulira eggwanga ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'Okwakumi 2023 Mama Njovu Enterprises yakubira Elisa Musuuza Kenzo makaga gasangibwa eruzira n'amugamba Edi Kenzo sente zetukuwa zikola mulimu ki era omulimu guli luddawa olemedde okukola emirimu gye twakuwa gamba okuteeka Kyagulanyi wansi omuvuma n'okuba nti mutujjako pressure Musuuza yagamba Janet bw'ati sente muzituwa tuzikulambye zirina okukola naye ate mukimanye tuli bantu era olumu tulemererwa sente bwe tuzitadde wonna zikozeko kizikola naye tekiba kyalubira ntikigenda kubeera kubanga bano tuddiringa n'abantu era ensonga lwaki abamu batandise n'otuddukako olw'ensonga bagenda okulanga ekintu kye batulateekamu kiyinza okubaviiramu obulabe gye bujjako eyo abantu ne babakyawa Jere ndambuuza ogambye ekinamugamba kyekyo sente tuzitukozesa nga muzituwa naye tulemererwa kubanga public eri birala nnyo kufe bye tulowooza baatutegeera dda mission yaffe kati wuli owali okulya n'okukomba essowaani wetwogerera essaawa zino bonna abeeyita abali mu federation mission babasomesa ya corporate ne mission yali Robert Kyagulanyi Center era nga director wa movie yali Kenzo era wetwogerera essaawa zino batandise okubulwako kye bagenda okuzzaako kubanga buli lunaku babasaba ekyokukola tebakirina kyovula bagee muve ku diversion ezirimba celebrities entale ezibeera ku TikTok ezibeera ku TV nga zitandikidde ku mainstream media nga teruyinaako nsibuko nolubeera well facilitated and well managed by the state wembagambidde olutalo lwabaduse wakati w'omukyala akola ku NBS nono munnakatemba mulwegendereze bwe lutazikira mu nnaku 3 ngenda kujja mbyogere mmanyi kuno kwale babajja kamuwa bw'ataagendereze nja kujja mbyogere muwadde nnaku 3 bwe lusigala nga lutaatambula kumando bakulo nja kujja mbyogere nga biine okuba bibiri oyo ne mulabulidde okumanya pressure eri ku bano ku lwokubiri olunaku lwa jjo ku ssaawa 5 mwenna abayimbi abali mu federation mwalabye ku musajja gwe bayita Salimu Sale first time yazze gye mukuŋŋaanira ku lwokubiri olwa wiiki jjo Salimu Sale yazze ku ssaawa 5 ez'ekiro ku federation mwenna mwamulabye n'emmotoka ezazze mwazirabye kiki ekyaleesejje no Salimu Sale ku federation kubanjaliza ati si physically yakoyo okuba amasimu yakoyo kola ki okuba amasimu
Mubi yazzo okubuuza eyita president wa federation Eddie Kenzo ensimbi zebakamuwononerako ne banne zikoze mulimu ki okontrolinga social media okontrolinga ba musician n'okuluma Kyagulanyi Sentamu omussa wansi wabulangera mumanyi nti akugoba tabulako kyakusuuza mwana tumusuuza yabadde atunulanga enkuba endiga ekubiddwa enkuba ng'enyenya mutwe nga tana kyakudda musajja okalyadda kaddadde envunyo ogirira mu katiko n'ekulinda mu kofini n'ekububenya nga tewaliyo yenyenya mugenda kuli ekigenda ofubutuka mu federation kijja kutokotanga si kisaanikire olw'ensonga mujja kuwulira mukko omutulumbi nga gugudde wali obanga waliwo agenze mu kkomera obanga properties ez'olugenzi nkiddamu mu federation mujja kuwulirayo omutulumbi omunene obanga waliwo batadde mu kkomera obanga waliwo properties ezo batunzi omuntu omu ku bali mu federation omunkiddamu olw'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'e11 omwaka 2023 kigenda tokotanga si kisaanikire mu federation nkugamba ejja kufaayo omuntu omunne mu federation emu oba ogenda mu kkomera oba okutunda properties gye mujjako kubanga mission eganye abantu abasinga obungi abali bakutte taski y'okuvuma Kyagulanyi singa baali akasente amu basantiro binyika mu nsu abadduka kubanga balemeddwa kati mwenna abali bagamba asime federation teriyo mutegedde bulungi nnyo pressure badde bagitaddewo kulemesa baana betuli mukula kimu kubanja banyabo ne bassebwa na Uganda mwenda okukotola ensi yonna njala mukkirize nti omulimu gwaffe tugukuza okukulabisa gavumenti ogw'okudimandinga kirijo lyokwata essimu ya buyonjo odimandinge buli mwana yenna eyawambibwa neyattibwa kubanga Museveni tumukutte ewaluma ate nga alina obbaleti naye nga njala babikira mu butongole teri ku bantu be mwasaba bemanya agaateekebwayo gyali nga mulamu bonna battibwa n'emazika gaabwe tegamanyikiddwako famire y'omugenzi Kibalama mbasaba maama Museveni oba Sali Musale oba omuntu yenna agenda kujja batuukirire ng'ayagala muteese era bawe ensimbi muve mu mawulire muleme kuddamu kwogera ku kintu kiyitibwa Kibalama nammwe famire z'abaana bonna abattibwa era nga famire zammwe zibadde zikolebwako profile. In fact, what I condemn is ngenda kusaba omukulu Mathias Mpuuga Nsamba bw'oddamu okukola kye tuyita profiling okunoonya famire z'abaana bonna abaawambibwa nkusaba temuddamu okukola kye tuyita recordings eziri mu video butambula oba okukirega ku mawulire kubanga International Criminal Court ne International Human Rights Commission beetaaga obujulizi obw'abantu bano nga tebateekeddwa mu public kubanga bajja batuusaako obulabe. So ngenda kusaba omulundi ogusembe temuddamu kuliko yadde okubuulya famire y'omuntu nti balira wano kubanga ntegeddeko state yasindise eddebinja okutandika okunoonya buli famire y'omuntu kavidi akaafulumye batule naye ku mmeeza batese bamuwe ssente ekintu bakite naye sabusiru bwa njoka ziruma nnyinizo bw'anaafa zo zigenda kukavulaani. Ekizibu kiriwo ekiti obutasoma byafaayo n'okulabira ku bikolo by'obutemu ebyaliwo tekibawadde kyakulabirako na kyakuyigirako. Ensi bwe yali myaka 3 emabega si bweyina okuba kati nedda. Ensi bwe yali emabega tewalingawo social media era mwakolanga ebikolobero byammwe nga teri agenda kuloopa. Ne kati wekiri amagye gennyini aga UPDF gabakoowadda, poliisi yabakoowadda, SFC yabakoowadda, public yabakoowadda, ne bemusasula ensimu mu gavumenti babakooye kubanga baanyagadde baagala kuva mu kintu kino bafune ebintu byammwe. Kati mwe mentality gye mukozesa nti when you kidnap someone ne muinflatingamu obulumi nti ajja kutya oba abeere scared off ku nsonga z'eggwanga n'abalala bati that is the wrong idea. Kikyamukwata omuntu n'omutta kubanga gwe kintu kikadde nnyo kyavaako. Social media ebaamudde, information efuluma on daily basis n'efuluma naye muganya okuyiga mwe mukyagenda mu maaso n'okutta. Kati njala bagamba ekigambo kimu, abantu baffe mwabata temugenda baleeta kino kyogera
among the names which were mentioned of the people who were kidnapped, they are nowhere to be seen, either in any prison or in any torture chamber or in any safe house as it's called in Uganda. All were assassinated or killed, and probably they were dissolved in acid. They were dissolved in acid. They are nowhere to be seen. Kubanga tebabalina. Tebagenda kuleta wadde. No! Taliyo. Nchiddamu. Kubanga information jensi byofuna. Museveni ataddewo sente batandika okulumba family z'abantu bazicompensating basiike. Kati mukyala Anita Amooti munnamateeka yasoma ag'ebikokujju ne parliament ya Uganda mwendaba MPs mu 21st century gye tulimu nga politics mwinamu discussingira ku meeza so si kukwata vagala ne mukwata aba ne mutandika batta. You will pay the price. The time is overdue. Muri mududde bukyamuzanyira ku bantu bakyamu. Musasudde abantu ku social media to okuabusing okuwona olulimi Oluganda okwebulanga ku makya. Nga ministry nambe kwatisa empisa nga tesamoninga nga kowadde mwana mulenzi n'omu oba muwala akeera okuwemula nga bali Uganda. Nchiddamu ministry namba weri ekwatisa empisa nga kyebayita okuwemula okweyambula okutoba obufitiyi w'obuseegu kimanya amateeka temusamoninga wadde mukyala n'omu yali atadde akatandika obuseegu abakeera okuwemula nga kuliko neeyita presidential advisor akeera n'awemula kuliko neeyita simanyi nterekiki akeera n'awemula temuyitangako mwe mulowooza tetumanyi sisitimu gye mukozesa ya mbalisi. Ate ogwo omusango bayita malisi musango w'amaanyi ensonga lwaki bwe tulaba ku social media platform ez'ensi yonna ne bakubanga ku mainstream media nga presenter oba kola awe mudde bateeka akantu ne kamuting ekigambo ekyo ne kakimuting ne osanga ku TikTok ku Facebook ng'omusajja omukulu omukazi omukulu egamba alisitulira erinyanga omuzira gwa BCB munalwa eyo video neegera ne trendinga. Teri abagulako musango mu Uganda nenga kimenya mateeka kubanga gobawe muddu bagovumye tajja genda kugulawo kesi nti banvumye no naye mmwe bwe tujja twogera ku nsonga z'eggwanga nti mwawambye aba noonoonya Lumbuye noonoonya Kiseka Umaru noonoonya Simoloviru noonoonya Masaba noonoonya Wire Asimwe noonoonya buli omu ayogera kubanga mwagala batta noonoonya eyokulya kuba mwagala batta nga boogera ebigambo bituufu mmwe abawemula abali mu kuvuma abasiiga obukyayi n'entipitambi bo mubaagazaaki okuli ne MP omulamba akiikira ekibuga kya wakati Muhammad Nsereko ng'asasula abantu okuvuma abantu bavuma Kyagulanyi teri eryamuguddeko musango wawona kino ekisayi kibeera e Bungereza enviri zikyagenda mu bwongo nakera ku makya nayogera ebige bitategereka mbu ate ali Bungereza ali mu adversity country naye ng'enviri zaamugenda mugozi yasalanga naye ali awo musiru talina magezi nagenda yogera ekigambo sereza wazibawa waki temwakola masomero kyokka kugamba nti ye intellectual wansi kubakozesa brain power musima sereza bakuzimba ekiwaki temwazimba masomero njala omubuuze mu constitution ya Uganda mateeka waliwo omuntu mu Uganda akkirizibwa okuzimbira gavumenti y'amasomero bamalwaliro nga si gavumenti egazimbye naye najjala kusomide nakyogera musereza wawali temwazimba masomero no nga bwe kyaliwo ddi olaba oyinza okuba olina ekkubo nga likkirirawo oba ekkubo erya community ne mulirima nga temufunire okusaba basiba gwoza teriyo bantu baagala kukola makubo mu Uganda nga gagenda gayita mu community zaabwe webali naye tebasobola kukkirizibwa kugakola kuba gavumenti kuwerira ensimbi on daily basis eri abantu ng'asobola okukola oluguudo lwa kilometers 2 olugende wuwe n'aluwa kolansi naye kubanga gavumenti ekikkiriza tebajja mukkiriza ddukola naye n'olwo omusajja omukulu enviri zamugenda mu bwongo kubanga ye asuubira nti gwe mulimu gwasinga okutegeera najjera ng'aba museneza babadde zokolamu ekitebe waki temwazimba ebimasomero nga bwe kyali ddi Museveni bwe yali mu nsiko yazimba amasomero ameka DP badde mbuyinza ezimbe toilet meka FDC badde mu opposition ezimbe amasomero ameka ezimbe toilet meka oba ezimbe dispensaries meka abantu bamulina okuwuliza mu bwetegereze nnyo kubanga baba wa ssente okusiruwala
The moment bw'osanga omuntu ng'ali so money minded nga tasobola kumanya nsonga z'omaggwanga likitegeeza nti is a fool. Olina kusooka kufokasinga ku ggwanga lyo okufokasinga ku nsimbi kubanga ensimbi ensimbi namba bongerako bwongezi n'abazina bakyazikola ki bakyazongerako bakyabanja. Kati ngezaako bagamba tuli ku system ya kubanja abaana kubanga lwalo bagenda kubali abali makomere babanja betubanja eri abala bakwatibwa olwaleero. Naye olwokuba nti bano abasajja balina kawo mentality, we are placing them to the end. And right now as you speak, waliwo abantu bali mukwatibwa abakwatibwa batwalibwa makomera watali musango. Naye nga yensi gye tulimu bali ku pressure tomanyi kyakuzzaako abantu babata but they are still kidnapping bakozesa drones. Ngoga tudinga n'abala abantu nga bategeera. Nosanga omuntu ku social media kubanga mu mitwalo 10 n'atandika okuvuma ne mbuza ovuma kiki otegeera. Kubanga ye reasoning capacity ye bwetu bwetegeera kati njala badumira. Mwenna bannayuganda abaagala enkyukakyuka mu ggwanga erya Ghana omwali omusajja yakyusa Ghana yakola system bwet bamuyita Jim Rawlings. Ghana yalinga Uganda nga mulimu abagwagwa abamala okulya ne banyampulukuka ku nsonga ezitabakwatako. Bwe yawamba obuyinza buli muntu yenna eyali akola kye tuyita negative political activities yamukwata n'abateeka mu makomera abala n'abatta. Ghana kwe kusetolinga mu Ghana oyo guy gwe bayita Jim Rawlings yatereza Ghana. Buli muntu yenna yakolanga ekintu ekitaagattanga ku byabufuzi kuyamba ku ggwanga yakwata n'abasiba abasigadde n'abasala Ghana okutereera nga bwe kiri mu Uganda. Kati bataata bino Lumbuye nze mbyogera. Bw'oba oli mu community ng'omanye ekiyenje wekisula nga kivuma Robert Kyagulanyi ssente mawula nga tekikuwadde ensonga lwaki kimuvuma kuba kikuwa ssente. Mumanyi gye bali komando, mumanyi gye balabira firimu, mumanyi gye batambulira mukwata omukwe muleka mu kkubiro. Otajja kuddamu kusinika binyo ku lw'eggwanga lye. Nkiddamu mukwata omukwe tajja kuddamu mubbe mmenya amagulu tajja kuddamu kusinika mannyo. Nkiddamu kino nze nkyogedde kiri on record. Omuntu yenna ajja ku social media ng'ali Kampala ku bantu abawambibwa obutaba na malwaliro naye ng'amusasula alina billions of money nga sente bazitudde bannayuganda bafe obwavu bafe enjala. Kwata emboodooli gikubbe emiggo ogimenya amagulu tejja kuddamu kwasamira ku social media. You know where they stay mu bakube. Bino Lumbuye nze mbyogedde. Museveni tweet those idiots. Oli ali ku social media avuma kyagu nenga taanalizinze lwaki amuvuma nenga akera ku machana teka ko social media. Kyagulanyi olinga kino olinga kino. Agundi olinga kino nga takuwadde reason as to why amuvuma. Mumanyi basula. Munoonyi n'akasimu ko munkubira bulungi oba mujjamu n'amanyo gamujjemu. Kubanga ababawa emirimu egyo babakozesa olw'okuba nti bamanyi they are not informed. Babakozesa okubawa ssente. Nga bwe bakwata abantu baffe ne babawamba ate ntujja notwogera bagamba nti we are hooligans. Katale ku kucha hooligans bagattako tuwamba notukuba notujja mu ensigo notunyiga obulimaawo. N'omuntu yenna akira n'avuma kyagu ng'omumanyi ku adresi waasula semanya mubakube mbaggyemu amannyo oba mbamenye. Naye omuntu bw'ojja ku social media yogera ebirungi Museveni byakoze tewali agenda kubaako muzibu. Teri agenda kubaako na buzibu. Naye ate bw'ojja n'olumba Kyagulanyi nga talina kyakokoze tolina nsonga gy'oyogedde ekwatako gwoba osaana kukola ki? Bino nze mbyogedde. Temujja kugamba mbw ate simanyi asimikadekade esi edit. Bino nze mbyogedde. Kubanga naffe bwe tujja okukyalenyiga Museveni twamuwangula akawuliri yetukwata n'atusiba n'attaba n'abatta. Was he doing the right thing of kidnapping and killing Ugandans, innocent Ugandans, because we won the elections? Was he doing the right thing?
So as we speak right now, he's paying the idiots to abuse, to blackmail, to tarnish Kyagulanyi's name. But if you come across those people and you question them individually, they will not give you answer. They just say that we are paid to abuse. So if you are paid to abuse, then wait for the repercussions. You will pay because you are paid to be a fool. And we are not dealing with fools. Because we don't have prison for fools and we don't have schools for fools. Fools are disciplined so that they get back to their normal senses. To liberate that nation, abantu abalina okubanga babateeka mu reformatory setting oba babadde mu reformatory setting basetting. Omusajja aliko pressure buli kimu. Bambe ba parliament aba national platform. Please ngenda basaba tetwagala kulwana nammwe. Temuwansale temudde ennaku z'omwezi bweziti. Leo mutadde mu parliament mugenda mufuna Museveni kyatya kwe kusigala mu kiyumba ekyo nga temuli muntu ayitibwa temugijjayo mugireke mujjayo yakyo temugijjayo mugireke kyatya kwe kusigala nga mu kiyumba ekyo mulimba NRM mbokka nga teri mu opposition kiba kimuwa image enkyamu. Kati mmwe twabalonda okutukiikira ne mugendayo temulina kimukyusaamu. Mubere on record kubanga Kyagulanyi yabagamba twagala kununula ggwanga lyo by all means. Naye omuntu anadde mu parliament nga Museveni tekigenze ku record nti aleesa abantu bafe batalina. In fact, mmwe muyinza okuza nti kintu kyamuzannyo. Ekintu kyemutamanyi Museveni tayagala mulabisa. Kino teri security agency eri mu Uganda erina muntu gwe mubanja taliyo bonna babatta. Anti byobaga betaga evidence. Evidence yo tugirina kiche mwagala mu parliament munonyenga evidence weri. Yes, musobola okubanga mwakola ensubiza mwatulya mwe but for the last time kubanga lisigaddeyo mutulageko solidarity nga temuze mu parliament. Ne mu constituency bajja bakola bajja batendereza. Ne the moment kasamu bamwe yamanda mu mbugo. Naffe tuba tutuna site tujja bakubira obwerere. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati for the first time Museveni tulina evidence ng'otta abantu kubanga mwabakwata. Ekyo kyo kimanyi. Ngenda kusaba muntu alina smartphone ku Twitter, ku TikTok, ku Facebook, ku Snapchat, ku Instagram. Mubiteekeyo twagala abantu baffe by all means. MP enadda mu parliament ffe tulina kye tugenda kukolera tujja kukalakata. Ne constituency tugitegeeze. Era nsaba president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu for the first time in the history. MP enadda mu parliament nga Kibalama ne banne tebalabise. Ekifo kye kirangire nkiri vacant era onoonye ba aspirants abapya abagenda okusisimu mu bifo ebyo. Butunaba tutuuseeyo. In case we've reached there. Mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu manyi kuno kwoli. For the first time in the history of Uganda, any member of parliament of a national platform, he or she, if he goes back to the parliament, without the government to produce those people who were kidnapped, please help us and announce him as a rebel and announce his constituency as a vacant post, which is ready to be occupied again. Lojjo kubala abantu bana mamima. Kubanga ne mutagenda yumusana mujja gufuna. Goloza lwaki nalongo Sologate yavudde n'agamba mbo ngenda kozesa decree mbayimba gowe mu parliament as a fool. You are supposed to chase someone from the parliament when he or she doesn't have any reason as to why he's out of the parliament. But no opposition MPs, they have a reason as to why they're out of that parliament. So there is no any law which you are using to chase them away. You are the majority, you have numbers, stay in your parliament. We are the smaller number. Why do you cry for the smaller number to be in that parliament? Sit in your parliament, as simple as that. Where do you get pain when opposition is not in the parliament, Madam Speaker? Narongo Sologate Anita Amongi. We are the smallest part. You are the smallest number of opposition MPs. So you are the majority. Stay in your parliament in peace. Nobody is going to talk about you. Mama Sologate Narongo Mpogola Anita Amongi. Mulida abaka bisatu plus
tebamala kutula mu parliament ne mutula bulungi kufa na bennambe tunatana mu mukaga mbagaza mubaleke bafulume babere bulungi nnyo tebagenda balira mmere yammwe tebagenda balira budde ebiteeso bamwe mbiyise sime mugenda kulena mu parliament sime mugenda kuleta land amendment bill sime mubereke mubiyise bulungi nnyo tegenda kubera sabotage kubanga leba naje tibana kibagenda kuongerako ukitegedde. So Mama Solobet, please cool down, don't papa. You don't need them because you are the majority. You have the big number. So why do you force the small number to come in the parliament? If there's nothing which is chasing you, why do you force them to come back in the parliament? In the first watch, oyinza kunga nina kadde kamu akensimbiza Uganda kamu wekati. Lwaki nnubirira nnyo ino omutwalo? Mama Sadolini birangiraji n'abatulege. Oyina akakadde ka ssente. Naye olulunkalira ino omutwalo b'olukumi ng'omulaba ate olukumi lukusikiriza nnyo okusinga akakadde k'olina. Obeerako ekikyamu ku bwongo. Oyina akatuli ku bwongo Madamu Sadolini n'abatulege. Oyina Windows zaayiika ndowooza. Olina kakadde ka ssente. It's enough money for you. Niyo olabye omuntu alina olwasa ate olwasa lukusikiriza nnyo okusinga kakadde lwayi. Muli bisatu plus tuli atano mukago bagaza kyatano mukago baleke basigale ebweru. Why? Kubanga olina ekikusikiriza kati from today onwards ngenda bagamba. Anything you see promoted and funded on the mainstream medias in Uganda, kebere grudge over misunderstanding between the celebrities, over public figures, over a minister, it is a state-funded stunt and diversion against the own demanding of kidnapped people in Uganda. Temudamu kubabi woba matuna machi maanyiga mutoshiyali. Is it time zemula ko media silva nadi bayombye don't please sharing ebintu bidaya struggle postinga abana bafababula kubanga mbabiki dollar official tebaliyo bali ku pressure banonya solution kiba family ya Kibalama ne bakomere bonna babambi babagambye temugezani mukkiriza kubanga bagenda boa sente babateke ka basirikala bakuuma nga temusobola kwogera kigambo na kimu mukitegedde bulungi nnyo katika tugende ku bengambe mmere eri mukomera nga mulowooza nsaaga buno obaka si bwange bw'omuntu omu alina obujulizi ku mmere w'abantu mu makomera kubanga waliwo ekitta bantu kyebana basajja kye baali bakola ekisookera ddala Janet Muntandikwa nga yaleta family planning method mu Uganda nga baagala abakyala Baganda bamire mpekeze ekizaala gumba era baazimira basinga obungi ne bafuna ebizibu naleta obi system kati baleta system y'okugema abaana baleese okuba amakerera bina babikola okugezaako okukola genocide nebo bagezaako nnyo okumultiplying okuzaala ffe tetukyazaala kuba tulowooza tulina ebizibu bingi for them they are multiplying for us ebyo twabibimu tetukyazaala kubanga bo bagezaako okuzaala n'okwandaaza abaana baabwe ffe tuganya okuzaala tudda musima ebiki kati wulira nowulira Fred nkulamusizza nnyo ssebo nze nzizire kukaatiriza ku nsonga eyogerwako ey'emmere eweebwa abasibe tulina omusibe ekitalya omusibe bagenda ne bamukwata oli yajja n'amuwamba yayita mukwano gwe najja n'amutegeeza jangu waliwo abakwetaaga n'ava ku mulimo gwe yali akola mu kikuubo ng'atunda ngoye omusibe ono tugendayo mulaba byali bisangosango bye baamuteekako naye nga yali muntu wa Nuupu nga waaba agenda okukola akola n'akakoofiira naye twagenda okulaba omusibe gye babaggalira twasooka ne tutamulaba omulundi ogwokubiri ne tugendayo ne tumulaba naye nga waali tosobola muwa kintu wadde baateekawo akatimba naye nga tekayitamu wadde empiso bagamba mbu bayinza okubawa ebintu ebikyamu naye omwana oli mutabani wange yagenda n'aŋŋamba n'atugamba nali ne mwannyinaze mwana wa mwannyinaze yafa naye nga tuli ne taata w'omuto kati nze bwe mpita mwannyinaze n'agamba mu kkomera babateerako kazuuni zokka
ate babateerako katuuni emu sibi ebino tikatuuke tulabe eno n'agamba waliwo emmere gye baleeta emmere eri olumala ogirya bw'okoma okutegeera oddamu okutegeera nga wayisireewo ennaku nga 3 naye eyo emmere tebagibawa buli lunaku kati olwo ne baddamu ne babawa akawunga naye yagamba akawunga ako kabaamu ng'engeri ya cyacu ako ke bateekamu eddagala n'agamba oba biba bikongoliro n'agamba emmere yatulema okutegeera ate ng'olina okulya kubanga enjala ekuluma n'agamba abaana basiimuukirako ddala obwongo ne busiimuuka ne baba nga tebalina takyasobola kyakugamba ali awo atunula butunuzi naye nga kiva ku mmere eyo wabula kye baatukkiriza omuwa gaali mazzi ekitalya ku lw'emitiyana kyeba naye ate mu kugendayo baatugamba nti tebakkiriza kulambula basibe bo emmere gye babawa ebamala fuledi kituufu abaana bali mu kkomera basiimuuka obwongo bwasiimuuka otuukayo n'akutunulira ye yagamba kati ye emmere yo yagizuula n'aguma kubanga bwe tugendayo tuyina ke tumulekerayo naye ate tokawa ye wabula okawa omusibe omusore okawa omusirikale era bagamba bireke ewaawo kati ne baddamukko ku maanyi naye nga Fred kino nkigamba kituufu abaana babawa emmere erimu obutwa okiwulira era omuntu waffe bamuleeta mu kkooti eky'omukisa omulungi ne bamala ne bamuta naye ng'obujulizi gye buli emmere erimu eddagala lye babawa abaana ne basiimuuka obwongo bw'obeeraawo nga toyogera ng'otunula butunuzi katuuni tomanya nti obudde busibya tomanya nti obudde bukedde ate mbw abaana bafa era oba oli awo ekiro ng'ekimotoka kizze ekimotoka ekyo bwe kijja ne kipakira oba babatwalawa era omwana yatugamba abaana bafa twatuuka ku mwana ng'olususu luno bannanga akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana Fred naye ng'obukakafu kituufu ffe yali muntu waffe mutabani wange mwana wa muganda wange naye kirungi nti baamuteera mu kkooti bandooza wayiseewo emyezi giringa 2 ku 3 naye we nawulidde ekintu kino nenzija nempa obujulizi kituufu abaana baffe babawa emmere basiimuuka ne baba nga tebakyategeera n'abeeraawo nga waali naye nga taliiwo gwe omulaba naye nga tayogera naye basajja mmwe muli babi nnyo abanyarwanda mmwe muli babi bannaye simanyi mukama katonda oba yabatonda mu bbumba ki bannaye abanyarwanda muli babi Museveni muli babi nnyo sajja gwe abantu bakwaniriza naye temwandi tukoze ekintu ekyo baana mmwe muli bazadde muzaala Fred akatambi kange kate nkalikoodinze ng'enkuba etonnya era we kanaaba tekateredde bulungi njakkaddamu naye nga bujulizi kituufu ngenda kuddamu nzanya akatambi kano kansoke nyongerezeko ekigambo kino waliwo omuntu omu era yankubira ebiseera nga yakava mu kkomera naye before nga tannava mu kkomera nga bagenda mu mota omu ku muzira kisa abasirikale yamugamba bw'otuuka ebwerugendo laba omusawo with immediate effect osobola okufuna obulamu kubanga bimuli ate mbimanyi mugenda kufuna obuzibu nga muli weero ababeera mu bitundu abasibe bano gye balima omukyalo n'agambye nti abaana bano basiimuuka that's the fact edda fwe twakulira mu Kampala wakati ekkooti ya Mwanga 2 yatuulanga wali waggulu wa Nnabagereka primary school abatamanyi kkooti ya Mwanga 2 bw'ova ku pride theatre bw'oti mu Nkulungo kino ekikuba ekikkiriza mu Kisenyi oba wakatambulako meters nga 5 n'osanga Kampala secondary bw'ova Kampala secondary n'otambula meters nga 3.5 ku mukono bw'okkira obeera ku mukono gwa kkono Mwanga 2 kati baagisendawo twasomerangawo primary nga baleeta abasibe okubaleeta mu kkooti naye nga baleeta bbaasi oba loole nga loole eyo eriko abasirikale abasukka mu 10 oba 15 abakuuma abasibe myaka mikadde kati ennaku zino abasibe bayinza okuleeta pick-up namba oba waliole namba nga kuliko abasirikale aba bebakuuma abasibe nga 20-23 lwaki kugirako abasirikale 3 olw'ensonga bano bonna abasibe babayiwa windows tebakyalina budde buli awolooza tulina n'okudduka babeera abasirikale aba kwaba ku 5 nga bakumye bantu 30 nga bazze ne balima bulungi babalimisa bulungi bamalenjinga bazza ko bazzaayo ombuzi zaayika windows bamanyi kintu kimu kufuluma kkomera
genda kulima nakudda bayika windows across the country ekiba kikola mu Buganda wokka bwemba nimba mujja gamba nimba kino kina ko record nzina kulya mu Kampala wakati mu Kampala sento baletanga lole y'abasibe nga kugira ka abasirikale 10 kwaga kati baleta lole genda oba kulima bakukima mazzi ne kugendera ka abasirikale oba nga bakuma bana 30 nenga bonna babasazeko ebiri bali mbigoli bambugoyegoye nenga buli mutafaayo baliya bakola bintu tebali adana kirozo kya kudduka kubanga basimuka kanjiddemu Fred nkulamusisa nnyo sebo nze nzitire kukaatiriza ku nsonga eyogerwako ey'emmere eweebwa abasibe tulina omusibe ekitalya omusibe bagenda ne bamukwata oli yajja n'amuwamba yayita mukwano gwe najja n'amutegeeza jangu waliwo abakwetaaga n'ava ku mulimo gwe yali akola mu kikuubo ng'atunda ngoye omusibe ono tugendayo mulaba byali bisangosango bye baamuteekako naye nga yali muntu wa Nuupu nga waaba agenda okukola akola n'akakoofiira naye twagenda okulaba omusibe gye babaggalira twasooka ne tutamulaba omulundi ogwokubiri ne tugendayo ne tumulaba naye nga waali tosobola muwa kintu wadde baateekawo akatimba naye nga tekayitamu wadde mpiso bagamba mbu bayinza okubawa ebintu ebikyamu naye omwana oli mutabani wange yagenda n'aŋŋamba n'atugamba nali ne mwannyinaze mwana wa mwannyinaze yafa naye nga tuli ne taata w'omuto kati nze gwe mpita mwannyinaze n'agamba mu kkomera babateerako katuuni zokka ate babateerako katuuni emu si bye bino nti katutuuke tulabe eno n'agamba waliwo emmere gye baleeta emmere eri olumala ogirya bw'okoma okutegeera oddamu okutegeera nga wayisibeewo ennaku nga 3 naye eyo emmere tebagibawa buli lunaku kati olwo ne baddamu ne babawa akawunga naye yagamba akawunga ako kabaamu ng'engeri ya cyacu ako ke bateekamu eddagala n'agamba oba biba bikongoliro n'agamba emmere yatulema okutegeera ate ng'olina okulya kubanga enjala ekuluma n'agamba abaana basiimuukirako ddala obwongo ne busiimuuka ne baba nga tebalina takyasobola kyakugamba ali awo atunula butunuzi naye nga kiva ku mmere eyo wabula kye baatukkiriza omuwa gaali mazzi ekitalya ku lw'emitiyana naye ate mu kugendayo baatugamba nti tebakkiriza kulambula basibe b'emmere gye babawa ebamala Fred kituufu abaana bali mu kkomera basiimuuka obwongo bwasiimuuka otuukayo n'akutunulira ye yagamba kati ye emmere yo yagizuula n'aguma kubanga bwe tugendayo tuyina ke tumulekerayo naye ate tokawa ye wabula okawa omusibe omusore okawa omusirikale era bagamba bireke ewaawo kati ne baddamukko ku maanyi naye nga Fred kino nkigamba kituufu abaana babawa emmere erimu obutwa okiwulira era omuntu waffe bamuleeta mu kkooti eky'omukisa omulungi ne bamala ne bamuta naye ng'obujulizi gye buli emmere erimu eddagala lye babawa abaana ne basiimuuka obwongo bw'obeeraawo nga toyogera ng'otunula butunuzi katuuni tomanya nti obudde busibya tomanya nti obudde bukedde ate mbw abaana bafa era oba oli awo ekiro ng'ekimotoka kizze ekimotoka ekyo bwe kijja ne kipakira oba babatwalawa era omwana yatugamba abaana bafa twatuuka ku mwana ng'olususu luno bannanga akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana Fred naye ng'obukakafu kituufu fe yali muntu waffe mutabani wange mwana wa muganda wange naye ekirungi nti baamuteera mu kkooti bandooza wayiseewo emyezi giringa 2 ku 3 naye we nawulidde ekintu kino nenzija nempa obujulizi kituufu abaana baffe babawa emmere kati ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga n'owulira oli ajja n'avuma Kyagulanyi n'avuma Lumbuye n'avuma ani n'otiisatiisa n'okola buli kimu ng'otiisatiisa ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga oba wakuba emitwalo 5 lwaki tebemba okwo ntekugjamu amannyo uve mu diversion mumwine bwe mutamanyi nabagambye mu video gye nakola ndoza ku Sunday nabagamba abasinga obungi politics muyingidde wano ku lwa Kyagulanyi which is okay ne mubadde balonzi nga mukira ne mulonda bakawude bakabba ne musirika nga temusobola kumanya nsonga zino nga bezitambula kati fe tujja tubagamba information mugate information ingi batugamba naye nga
sounding angetali ntuufu ne later on nefuuka ntuufu ne musirika kale bintu byetuwogerako mutembimanyi naye nga gyebiri Museveni abadde akozesa advantage nti abasinga obungi temubadde temumanyi byabufuzi temumanyi kye bayita media temumanyi kye bayita media ategera media gwe bayita omuzungu Museveni kye yasoma n'asoma media agimanyi goloza lwaki ba professional journalist mu Uganda bonna batandika kubeera idiots kati bafuuka basiru ba blogger abali bategera bafuuka basiru n'abali boogera ensonga ezitegera bali basiru goloza lwaki abali bategera mu kusooka nga tulina bafuuka basiru. Ask yourself. In the beginning, we have so many bloggers on social media talking about national matters. What happened? Some of them tend to be idiots right now. They are speaking nonsense because they were paid off to be idiots. Kubanga baba yingira obwongo. Temusobola kumanya bintu bigenda maaso right now. Nakugobera bigenda maaso. Nze ndi musanyufu nnyo olw'abaana ab'obuwala n'abaana b'obulenzi abatandise okukola ensonga okwogera ku nsonga z'eggwanga lyabwe kyekikulu ekyali kindeese. Twali tuddidde ensi nga tugikwasizza bwe mbaba parliament y'obufuzi nga program zibeereyo ku Saturday ne ku TV ne ku radio nga they are the one to speak about national matters and politics, and all along we've been waiting for those people to discuss political matters in our nation. That's why it was very easy for Museveni to corrupt those politicians. Opposition, they are doing their own things. So as right now, as we speak right now, social media yaja. We came out, netwogere ensonga zino. Kati we are challenging even the politicians, ani batufula nti fetuli against bo. No. Kubanga tuamanya nti naffe tusobola okwogera ensonga zino kubanga we are concerned citizen abayina rights mu constitution okwogera ku national matters, so siba politicians. But previously twalindanga Besigye, netulinda Sebaana, netulinda Okwamuka, netulinda Mawu, netulinda ani, netulinda Banamboze, netulinda Basego, netulinda Bampuuga. Kati yo bebatulanga eyo bisenge by'ebyobufuzi nebawandika scripture kati logenda kwogera ku kino, logenda kwogera ku kiri, logenda nga the matters of national importance tebasobola zogerako nga nobody talking about kidnaps and torture. Teri about information eri crucial. Kati social media mweze netutandika barizoninga kati nabaga kino tetwakimanya. Pressure mutade ku Museveni temukimanyi. Tukubiriza buli munda Uganda nulwoyala munyido Uganda asiyo tuli mupangise n'ensiyo. Oba olina ettako batolina, oba ozadde batozadde, Uganda asiyo. Gwe ne bona okwata passport ofune visa ogende nga Uganda ogiresenga bweri nga togenda jogere omala biseera kubanga olina ogiyita by all means. Nkuga 40% bana Uganda abaganda abali mu komera baliyo because of their land, because of their properties. Baba sibirwa amataka, baba sibirwa byabufuzi, nengo babuza kye kibasibya tebalina case to answer kubanga bo bakyagala. Bagala ku shifting powers, okudominating eggwanga. Mwe temusoma na history go tubagamba ne mugano mutegeera. Nti once America was for Red Indians, who are the Red Indians tebaliwo. Ne tugamba Palestine as a country was for Palestinians right now is occupied by the Israelites. Na kitu musobola kitegeera. Netugamba nti Egypt yali yabakaddugala abadiba n'abakyaba abadinka abasajja abadduga bawanvu. Where they are not to be seen. Okitegera? Ensi bazi shifting ampola. Kati now they are shifting Buganda and Baganda and Basoga Banyoro. They are going to be wiped out batekemo Banyarwanda, and it is taking place na tukigamba no wakana. Bamala kukubira simu tebijja byajjo bisinzira okwabe. We banzi byettaka simanyi. Kubanga these people bali mu bashiftinga kintu ku kisqueezing nga gabonoka mulaka tudokajja mu mbisi kye bali mukola tubaga bintu bino muga tulimba. Okitegera? Gwe ne bofanga oli Saudi Arabia gavumenti eyagala kumanya kubanga ekuwonye. Gwe soka webuuze ku social media ye Uganda lwaki bafokasinga nnyo bintu bya kwepicha na kunywa mwenge na kuwera ku mbozi zikwana than talking about the lives of Bakadama, lives of Sekadama n'abantu abasafaringa. Lwaki tebogera ku nsonga nti bubbi buli mu ggwanga, banka zibba abantu, mobile money zibba abantu, abantu bakwatibwa, abantu bawambibwa.
Ukitegera lwaki abantu babbibwa emisolo mingi mu ggwanga lwaki obuyinza tebukyuka mu ddembe lwaki tukozesa emmundu gwe notabuuza lwaki gavumenti esipendinga ssente nyingi nnyo ku security y'eggwanga ng'ogibuuza erwana naani nga tasobola kikunyonyola lwaki right now bambega bannayuganda beetolodde ensi yonna naye ng'omubuuza obegako kitasobola kunnyonnyola kuba Museveni is intimidated okuba nti afuna information okuba mu buli omu okitegeera Katonda kutiisa speak free totya ati bagenda kukola ki ne bw'onoofa kubanga gy'ogenda tomanyire ku nsi kwoli kuliko bizibu so lwanirira okuleetinga space y'abazzukulu okubanga bali bulungi and keeping quiet. It doesn't make sense when you keep quiet when wrong things are taking place in the country. Please speak up. Lyavayo yogera. Nze nchanja kuva omulala ajja kwogera. Tulowooza ti nze ngenda obbogera ebbanga lyonna ni good enough ti abantu bafuli batandise okwogera. Naffe tufuna relief mu buntu tuga kampo mulemu kuba kundi gyali ayogera. Tofaayo kuba kuvumba bakutiisatiisa kubanga wajja kubeera basasulwa. Kino kyenkola kwekula lwoya lwa munnyindo naawe kyogere kikoleko mwogere ku nsonga enkyamu muve ku bannabyabufuzi takulirangako wadde LC wano nga nefemere mulemu okumanaginga ate naye avuma Kyagulanyi olinga ekyogaga kyalina alina smartphone naye avuma Kyagulanyi ali Bungereza ali Saudi Arabia ali Dubai naye yennyini foreigner era ne mu kaadi ye mulimu foreigner nga tamanyi alina okulwanira ensi Uganda edde kyerina okudda ebeere ng'erina emikono mituufu. Kale nolwekyo tusinkane ku Lwokutaano ku ssaawa 2 ez'akawungeezi egenda kubeera open roof. Open roof mugenda kuba masimu nga tuwanja abantu baffe bonna abaawambibwa. Omuntu yenna ng'olina muganda omukwano gwo eyabula mu bintu byonna ojja kuba essimu oyogera ensonga ezo. Ku Lwokutaano kuba simu wabulibwako omuntu gundi yawambibwa ono yatulugunyizibwa ono yakola ki ku Lwokutaano n'amwatula ya bikolobero buli yali akoleddwako ekikolobero ogenda kuba essimu sawa yakwabya nakulabisa Museveni ku buli kintu kyonna nkiddamu ku Lwokutaano kuba simu kubanja abantu baffe baawambibwa buli yakolebwako ekikolobero ogenda kuba essimu ku lw'abantu bo ku lw'eggwanga lyo tukooya akamanyiiro. Eyo njiba wadde ku Lwokutaano bagita namwatulira kwatula nakwabya bikolobero mukitegedde bulungi nnyo. Eyo video wedde mugende mirembe Mukama bankuumire. Nkidda mu video wedde mugende mirembe Mukama bankuumire tusigale ku Lwokutaano ssaawa 2 buli omu kuuma essimu yongeriko omuliro ne airtime agenda okukuba essimu. Ngenda boda dakiika 3 oba 4 tayina ensonga nga nzigumivu muntu baamuwama ku dakiika 3 ku 5 kudimandinga kulabisa bamemba parliament tubabuulidde kyekiddako Museveni kyayagala musigale temusigina mu pale musigaleyo be basinga obunyi basigale mu parliament yaabwe. So ku Lwokutaano nira nga nfundikira mbaga buli muntu kwata social media platform yo teeka confidence banja bakibanama okwetola social media platform zo na muve bintu by'ekisiiro bya diversion. Abantu bali mukwevuma bali mukola sente abantu bali mukola sente bali mukola sente against people's lives. Ezo diversion izo nazo nansasule tebali byatasasulira ziriko sente empya n'enkadde nga nfundikira mu abasirikale ba UPDF n'aba SFC n'aba prison n'aba police. Esente Museveni n'esali musaleze bakozesa okuteeka diversion social media misala gya muzize mwino funa nesereza mwezi okubawumuza baziteeka ku social media naye mutudde mwetuddeko. This is a Rotary government. Nemugati mumwegunze sawa zino. Mugenda kubanga mufunye support okuva mu mwetuddeko. Sente mbabudde billions of money ze spending on a daily basis okola stunts. Ze sente za mwezi omusozi muno funa. Mumaze omwaka temusasula prison police majesi temukyafuna bisala sente ze baziteeka mbino bintu bya kuzanya politics wako namanya g'abantu. Mukola kibakulu. Musituke mukole kye mulina okukola. Gona kuba essimu ne mbagambe ku Lwokutaano ate naawe gira. Mbagambe Lwokutaano okuba masimu si leero ne mu police amaje SFC prison mwenna ekyokukola mu kimanyi tetulina budde butuweddeko tetugenda mukalo ka 226 mukwate essimu zammwe mudimandinga abantu baffe muve mu diversion mwenna ba MP mukwate platform zammwe ziteekeko ebifaananyi by'abaana bonna bakansala ze bakyemmanero C5 mwenna mukole ekintu ekyo
muteke Museveni ku twagala abantu baffe nenga tebaliyo kubanga wano tumukwatidde for God and my country mukaba bankume